Omulungi atulaba nkwaniriza ku NTV ekiro kya leero nenkwebaza okutwegattako obudde buno eno essaawa endaganye ya programu yaffe ebigambo tebitta tubeera buli lunaku olwokusatu okuva ssaawa 4 nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo naddala ezo eziba zigenda mu maaso mu ggwanga. N'olunaku olwaleero abakulu betugenda okubaganya nabo ebirowoozo batuuse dda era ng'ensonga gye tugenda okusinga okwesibako abasinga obungi mu abagoberera ensonga nga bwe zitambula mugimanyi bulungi nnyo nti mu kiseera kino ebibiina by'obufuzi biri mu kusunsula abo abagenda okubikwatira bendera. Naye ekisaawe kino ekyokusunsula abagenda okukwata bendera kyefugiddwa ebibiina bibiri. Kye kibiina ekya NRM ekyayita mu kamyufu kaakyo ak'omutendero gw'ababaka ba Parliament ssaako n'omutendero gw'ababaka oba omutendero gw'abakulembeze aba gavumenti ez'ebitundu, ate nga n'okutuusa olwaleero tukyali mu mbeera eyo ya kusunsula kubanga bwe twava mu kalulu ate waliwo abagenda ne beemulugunya ku ngeri ya kalulu ka NRM akakamyufu gye kakwatibwamu. Ekibiina ekirala era ekyefuze ekisaawe kino oba enteekateeka eno ey'okusunsula abo abagenda okukikwatira bendera ye NUP. Mu kiseera kino bali mu nteekateeka ey'okusunsula abo abagenda okubakwatira bendera. Jjukira bo enkola gye bakozesa ya kugenda ku kibiina n'osisinkana akakiiko ak'ebyokulonda ne kabaako ensonga ze kakubuuza ng'ensonga ezo zigoba obugoba 40 ate oluvannyuma ne balyoka bagenda ne mu kitundu gy'ogenda okukulembera ne babuuza abaayo eyo ne wabeera nga wagoba obugoba 60 bwe bugoba 100 buli ayagala okukwatira NUP bendera bw'alina okukuŋŋaanya mu nteekateeka eyo. N'oluvannyuma ekibiina kyo ne kirangirira abo abanaaba bakize ku bannaabwe. Yo mu NRM ensonga mwaziraba zaali za kukuba kalulu naye nga akalulu ako ka mugongo wewaawo bingi ebyavaayo mu kalulu ako abagoberera NTV akawungeezi twabiraba mu mawulire gaffe waneeno n'abagoberera emikutu emigatta abantu bingi nnyo ebyaliko ne NTV gye taatuusa liiso lyayo kakasiza ddala nti mwalaba ebyagenda mu maaso. Kakati byebibiina bikulu bibiina bibiri ebikulu ebyefuze enteekateeka eno ey'okusunsula abo abagenda okukwata bendera y'ebibiina ebyo mu kalulu akajja ka 2026. Ebibiina ebirala naddala ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti nabyo biri mu nteekateeka y'emu ya kusunsula abo abagenda okubikwatira bendera naye tetunnaba kuwulira nnyo nteekateeka gye bigenda kugoberera oba binaagoberera kamyufu ka kulonda k'okusimba mu mugongo oba ak'ekyama oba akaakyo. Kuleka nga nnyinza okuba nga ndi mabega w'amawulire wasobola okubeerawo ampabulamukko bwe wabeera nga waliwo ekibiina ekirina nakyo enteekateeka egenda mu maaso mu ngeri emu oba endala ey'okulonda abagenda okubikwatira bendera kubanga ebibiina ebisinga obungi byamaze dda okukakasa nti abantu baabyo bayiseewo nga tewaliwo kuvuganya kwonna era mu mbeera eno bano aba NRM n'aba NUP be balinga abali mu kusunsula abagenda okuvuganya ne bali kubanga bw'otunuulira ekitundu ekyakira municipality ewa Honorable Ssemujju Nganda mu PFF sinaba kuwulirayo muntu amwesimbyeko. Kale mu bitundu ebirala wayinza okubeerayo abaliyo abakulu kwekyemanyi ku programu kwe bali basobola okumpeereza obubaka ne tutayogera bigambo biri mabega wa nteekateeka zaabwe naye nga programu eno okusinga tugenda kutambula n'aba NRM ssaako n'aba NUP abali mu nsiike eno ey'okusunsula abo abagenda okubakwatira bendera. Era nga abakulu bamaze dda okutuuka tulina Elias Luyimbazi Nalukoola ono nno mubaka wa Kawempe North era nga yayita mu kakuŋŋunta kano aka NUP mu kulonda okw'okujjuza ekifo ky'omubaka kwe yawangula NRM. Akakuŋŋunta ako yakayitamu kakati tumuleese ng'eyakayitamu atubuulire ebigambo nga bye bibeera. Tulina Agnes Kirabo ono nno ayagala kya mubaka omukyalo wa Luweero naye nga mu kiseera kino ye mubaka akiikirira abavubuka mu kitundu kino ekya Buganda oba gy'oyinza okuyita Central Region naye nga mukadde kano yayita mu kamyufu ka NRM era n'akawangula naye ate n'atwalibwa mu kakiiko akaateekebwawo okutunuulira okwemulugunya okwo. Hanifa Karadi ono nno naye ye avuganya mu kalulu aka Kawempe North n'atasobola kuwangula Elias Luyimbazi Nalukoola ono n'amuwangula naye ku mulundi guno wano mu programu ebigambo tebitazeewo nga eyayise mu kamyufu ka NRM n'awangulwa mu kamyufu n'ateekamu okwemulugunya kwe.
tulina Yusufu Kiruluta Nkeretanyi ono nayagala kyambaka wa Kalungu East mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ku bendera ya NUP. Kati ono ye talina we yali alabikidde mu byobululu, wabula yazze nga ebyobululu byagenda okusooka okulabikiramu ke kamyufu aka NUP. Kale buli omu agenda kubaako nekyakwatako okusinziira ku kiti kyagwamu. Tunaviira wano mujja kuba mwongedde okutegeera ebiri mu ekyo, naye ng'okusinga tugenda kutunuulira obunkenke obuli mu kamyufu kano aka NUP kubanga obudde buno bali mu kusunsula, naye bwe twadde tugoberera amawulire walabye ng'omuwendo gw'abo abaagala bendera ya NUP bangi nnyo, sako n'okwemulugunya okuli mu kibiina ekya NRM naye nga biva ku kamyufu. Kale wetugenda okutambulira awo n'ensonga endala ezigwa mu byobufuzi bya 2026 nga bwayimiridde, kubanga kakati tuli mu roadmap y'akakiiko k'ebyokulonda etambula obudde bwonna. Ebibiina bimaliriza enteekateeka eno ate byanjula abo bagenda okubikwatira bendera n'oluvannyuma beetabe mu kwewandiisa okugenda okubeerayo mu mwezi ogw'omwenda. Kale abakulu kabakubuuzeeko ate oluvannyuma tutandike program. Ngenda kutandika naawe Hajat Hanifa Kaladi, abatulaba babuuzeeko nnyabo. Abatulaba balamusizza, tumusibye mutya, naddala Banakawempe North, abawagizi ba Hanifa Kaladi, team Hanifa Kaladi, mwebale nnyo okubeerayo, ate nsaasira abo abafiiriddwa abantu baabwe era n'abamu abalwadde abali mu malwaliro, abamu bali eyo tebasobodde nagenda mu ddwaliro, naye nga Hanifa Kaladi Foundation bonna erudde ng'ebafaako abo abataliko mwasirizi, era nga tujja kubeera nammwe nga tutambula nammwe wonna wonna wetusobola okukola nga tubeera nammwe. Mwebale nnyo, mubeere naffe mutulabe, twongere tuwaaye. Kale toyanza nnyo toyanzege Hanifa Kaladi. Katugende wa Honorable Elias Luyimbazi Nalukola Sebo munnamateeka era omubaka wa Kawempe North. Sebo, abatulaba babuuzeeko. Nange ndi musanyufu okubanga ndi wano ng'otukyazizza ne bannange bano ate nno tukoze bulungi. Abakyala babiri, abaami babiri, omanyi obuntu buyimirira bwe kiba kinyonyi kirina biwawaatiro bibiri, oluuyi olukyala n'olwami. Singa oyitimulako oluuyi lumu kiba kitegeeza ekiwawaatiro ekimu okisudde mu gguluka, olwo obuntu tebubuuke. Nsanyuse okuba nammwe mwe abazze tukubaganye ebirowoozo, naye nga nze sibatidde. Ate mmwe abali eyo abatulaba nsanyuse nnyo okuba nammwe, naddala Banakawempe North. Mukole emirimu, abazadde mulabirire abaana banaatera okuwummula, mubagunjule. Ebintu bino ebyokulabirira abaana tetera kubeerayo second chance nti omukisa ogwokubiri omwana muteeketeeke kati. Webale nnyo Sebo. Kale toyanza nnyo toyanzege Sebo. Kanso Nalukola nja kugenda ewa Honorable Yusuf Kiruluta Nkeretanyi. Sebo n'abatulaba babuuzeeko. Abalabi ba NTV yonna gye musinzidde okutulaba mbeebaza nnyo gyonna gye mutuusaako engalo. Mukulu wange Nalukola bwanninaana ennyo n'ayogera nnyinza okwesanga nga ate nange eddoboozi lyange oba ensengeka yange nnyinza okuba nga ate ngoberera ye kubanga yeesanga ng'ayogedde amasannyalaze ne gakuyitamu. Naye abalabi baffe naddala ab'e Kalungu East yonna gye musinzidde okutulaba, mbeebaza okubeerako essaawa eno. Nsaba Mukama atubeere ffenna abali ku panelist eno tuteese obaolyawo ebizimba eggwanga okusinga ebitugasa ffe ku lw'obuntu ssekinnoomu. Okay. Honorable Agnes Kirabo, omubaka ow'abavubuka mu Buganda era mu Naluweero, ayagala okukwatira abakyala beeyo bendera mu kubakiikirira mu Parliament. Naawe abatulaba babuuzeeko. Neyanziza nnyo neyanzige Sebo. Mbalamusizzaako mwenna abatulaba n'abatuwuliriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, ne baganda bange Abayisiraamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum assalam. Njagala okubeebaza emirimu gyonna gye mutuusaako engalo gye mukola, ate n'okusaasirawo bonna abalina ebizibu ebyenjawulo abaviiriddwako abantu baabwe n'abayita mu bizibu ebimu
oba ebirala ate n'okuyozaayoza bonna bonna abatuuse ku buwanguzi bonna oba ku masanyu ag'enjawulo. Era nkubiriza abavubuka bonna n'abantu bonna gye bali abakyalinamu amaanyi agakola bakole, kubanga ate akole n'okulya taalyenga. Abavubuka tuyita mu buzibu bungi nnyo nti tukola ne tukola oluusi n'obanga olwanagana n'abataata bo bajjajjaabo, naye mbagumya nti mukole, kubanga naye weewe emyaka mu maaso awo nti mu myaka 2 mu myaka 15 okuva kati nina okubanga ebintu bino ebyokuyiriba mbiwummula oba ndekera omwana wange bwe ntyo mu mbeera eyo n'endala. Neyanziza nnyo neyanzige. Kale tuyanze omulungi atambula naffe ku NTV waneeno mu programu yaffe ebigambo tebitabo tugenda okutambula nange kankweyanjulira nze Annual Katamba. Tugenda kutandika tulabe obiri mu bumyufu bw'ebibiina bino n'akalulu ka 2026 nga bwe nkutegeezeza nga nkusiigira ekifaananyi ekyawamu nti buli atudde wano alinako ekiwayi kyagenda okukiikirira mu abo abali mu bumyufu buno. Naddala ebibiina ebibiri bye tunokoddeyo, ekibiina ekya NUP ekiri mu nteekateeka y'okusunsula abo abagenda okukikwatira bendera, saako n'ekibiina ekya NRM ekyakayita mu kamyufu ako ku mutendero gw'ababaka ba Parliament saako n'abakulembeze aba gavumenti ez'ebitundu. Olunaku olwaleero we buzibidde nga ekibiina kya NRM akakiiko akakateekebwawo kategeezeza nti katandise okutyemula emisango egyo egyateekebwayo, naye ng'okutyemula kwako kwankomeredde teri kujulira. Kati yenna eyemulugunya nga wagenda mu kakiiko bwe batyemula nti tolina kwofunyeewo byonna bye waleeta wano tugenza okubitunulamu nga poteya, era ebeera poteya, tolina walala wogenda kujulira, okusinzira kwakulira ebyamateeka mu NRM bwatyo bwatutegeezezza. Aba NUP bali ku lutalo lwakulaba nga basunsula omuwendo gw'abantu abangi abavayo okulaga nti beetaaga kaadi yaabwe mu kalulu ka 2026. Olunaku olwaleero abalabye NTV akawungeezi mulabye omukulu John Mary Sebuufu saako ne Harriet Chemutai akulira akakiiko ako ak'ebyokulonda ng'agamba nti beekutuddemu ebiwayi 4 bitabale eggwanga lyonna birabe nga abantu bonna basunsulibwa, naye mu bitundu ebyo gye bava mu kitundu ekya Buganda, mu bitundu ebyobukiikakkono bwa Uganda ne mu bitundu byonna nga bwe mubimanyi bwe bitambula. Kakati nga tukyagenda mu maaso n'okutunuulira bino ebigenda mu maaso kye biyinza okutwoleka mu kalulu ka 2026. Njagala tutandike ne Honorable Hanifa Kaladi. Gw'oli wankizo ku bonna abali wano, akamyufu ka NRM wakeetabamu n'essaawa zino obadde mu kakiiko kali ka tribunal. Akakiiko katutegeezezza nti okwemulugunya kwonna bye kagenda okusalawo bigenda kubeera byankomeredde. Atulaba ayagala kumanya bwe tutunuulira ekitundu ekikyonga ekya Kawempe North, biki ebyo ebyenkomeredde bye walaba bye bagenda okusalawo nga bwe banaabeera babisazeewo mu kalulu? Neyanziza nnyo Annual n'abatulaba naddala bannakawempe North, era balindiridde kumanya kiki ekiddako. Nsooka okuyozaayoza n'okusiima abo bonna abampa obuwagizi mu kamyufu kana ka NRM, abawagizi bange abaludde nange, era tugamba nti paka last tukyagenda mu maaso nga tunoonya obwenkanya, nga tunoonya obwerufu. NRM akamyufu kaayo tukalaba ku ssaawa eno nti kamyufu, naye nga NRM yo ng'ekibiina yatandika dda okubanga etegeka ensibiko kwesinziira okubanga yeezimba ng'ekibiina, era twatandikira mu structure, akalulu ka structure akaka abantu 3 ku kyalo wendi. Ndi treasurer omuwanika ku Kyebando Central wempangalira ku kakiiko ak'okukyalo ndi muwanika. Ate nemba ne publicity secretary ku Kawempe North B, Kawempe North A yeyo sub county eya ku level yaffe ya NRM, era nawo wabeerawo abakulembera mu NRM structure. So fe tuludde mu setup eyo okutuukira ddala ku baana abanaakwata ebendera betuyita ba flag bearers.
kati bwe twatuuka ku ekyo ekya flag bearers era nayesanga nga era nga nesimbye ne sister wange twali abantu babiri era ne tuvuganya ne tudda mu kaweefube okunoonya akalulu wano ne wali era babawagizi bange ne bawaga mpaka ku ssaawa esembayo nti ebintu awo ne bitambula bubi n'ensi yonna yakiraba nti kyova olaba era twawaaba obanga tetwali bamativu nga ebintu byaffe tebyatambula bulungi nga mu kibiina kyaffe ekya NRM naddala Kawempe North nze wenfunye obuzibu obwo so ne tuteekayo okwemulugunya kwaffe ffe okusaba kwaffe kuli nti singa kubanga bwe tuba tuddukira mu tribunal tuba tuddukirayo nga bwe tulaba bwe tugenda okufuna obwenkanya amazima n'obwenkanya bw'ojja n'olaba statement zino ezitandise nti kino kijja kuba kyankomeredde bye tugenda okusalawo byebyo olumu ng'omuntu oyinza okuddamu n'ogamba kweri naafunye obwenkanyawo naye nga tukyalina essuubi nga tiimu Hanifa Karad kubanga twateekayo obujulizi bwaffe obumala buliko evidence nti akalulu kabbibwa nti actually even n'ebitundu ebimu tetwalonda tuyina polling stations 47 nemuka ekibiina era temwalonda nga ne mukali akawamu akali mu bannalukula era nabo temwalonda lwakuba nti kati ondeese mu pano mugunde eno nga nyina mwanyinaze ono nalukoola naye kansuubire tagenda kubeera nga alifaaringa ku nsonga zange nze ndi mukwogera ku kibiina kyange naye ayogere ku kibiina kye kubanga ogambye ogambye tuli ku nsonga z'obumyufu mu bibiina byaffe naye ye bwana concentratinga ku byange ate n'ava ku bye tijja kuba kibiina ye kyemmanyi ali professional amanyibwa wa ssaawa eno kyetuliko tikyokya so ensonga zaffe zirimu kuviira ku rules of the game guidelines zatuweebwa zokulabika nti tutambuza bulungi akalulu baziteekawo zaali nnungi nnyo kubanga NRM eyogera ku nsonga ya democracy byonna guidelines era ziba followinga democracy ku time y'okulonda era akawayira akakulu aka NRM ke democracy babiteekawo naye process oba implementation weewava obuzibu naddala ate ffe aba NRM ne tuddamu okuba nga twonoona oba tetutambuza ekyo ekibiina kye kyagala same time netuwa chance y'okubanga era tuwaaba neteekako tribunal I think gwe mulundi ogusoose okubanga tufuna tribunal wekuwaaba wawe tuwaaba kubanga the other time tekyali bwe kiti tekyali kyamaanyi kubanga kati bw'olaba emisango tribunal gyeri mu kuwuliriza gisuuka ne mu 2 kiba kitegeeza nti waaddewo obuzibu bungi nti okubba akalulu okutatambulira ku guidelines ezatuweebwa kyayitirira kyovola emisango gye giri nyingi so challenge eri ku tribunal eriweeti nti mu misango egyo emingi singa tevaayo ne banjerufu ne tulaba nti waliwo be baasazizaamu ne bagamba kaadi esaanidde ono kubanga report eziriwo ziri nti ono ne ku last hour opinion poll yali egamba nti ono yasinga ate ne bamubba twagala tulabe ng'esitula kaadi egiwa oyo omulala gwe tulaba tunakakasiza nti yakoze ekituufu so ffe tulina essuubi nti era essaawa yonna nti nga Kawempe kaadi saawa yonna bagisitula bagiwa Hanifa Karad. Biki by'oyinza okutulingizaako ko munda ne tubitegeera ffe abataaliyo kubanga obadde otandika okubisuna ate n'omala n'oddamu n'obisiba twagala kumanya mu kakiiko eno watwalayo biki kubanga ogambye nti ebitundu ebimu tebyalonda na kulonda waliwo ebirala
oba ekyo kyokka kyewasibirako. Ensonga zaaliwo nnyingi nga mulimu abaana b'amasomero okulonda, oli candidate n'aleeta abaana b'amasomero ne badda mu layini ye ne balonda bwe baba baweza emyaka egironda kizibu. No, kati ensonga eyo era twali mu maaso ga tribunal, saagala preemptinga nnyo what is in the, before court. Naye nga ensonga eri nti singa NRM yali egenda kukkiriza abaana okulonda kyandibadde general ti amasomero gonna batuwadde public holiday, buli ssomero liveeyo li exercise, the students baveeyo exercising their right to vote, especially those who are nga bali mu uniform. Awo oba olabira ddala nti abaana bavudde mu uniform, essomero limu lizze, naye amasomero amalala mu Kawempe tegavuddeeyo ne uniform okulonda, kati awo wabeerawo question mark nti tekiri mu butuufu kubanga baba bavuddeyo in favor okufevalinga omuntu omu. So ekyo tekyali kituufu, nakyo kiri ku nsonga zaffe. Ekirala okubula okulonda kwali nti baali bakeera ne bagazetinga ekifu. By the time saawa nnya bali bazze wano okulonda kuwedde. So ebyo abantu tebalonda ate okwemulugunya weekuli. Ensonga endala zaali nti waliwo kye bayita eggaali. Nali nvumirira ekigambo ekyo nga nvumirira bano abanuupu. Era ne ku radio bonna we ngenda ntera kuvumirira ekigambo ekyo ekyeggaali nti tuba tubuilding ekigangizimu nti eyo essaawa yonna eyinza okuba nga ekuyina bulungi, naye olunaku gaali eyo bwerukutaaninga against ejja kuba mbi nnyo. Ate n'ekirala eyo oba ogireese nti yakukozesa abaana naddala abavubuka, abaana abavubuka ne baba used instead okubanga bateekateekebwa okubanga kuba abenca. So eggaali eyo era yayingiramu nga basitula abantu ne balondera wano ne baddamu ne bagenda ne balondera ku polling station endala. Abali mu kibinja bali mu taxi, bali mu bingi. So which fenga timu Hanifa kyetwalaba nti kiri fair kubanga awo we wali obuzibu obutali fair and which is undemocratic. Ate eyo ekontana neki ne democracy principle eya NRM. So obusonga bungi naye tusuubira nti tribunal ejja kubanga ebitunulamu bulungi kubanga twataddeyo obujulizi bwaffe okulaga obutali mu mativu. Ate tusaba ebeere eyo etwaniriza ebeere njerufu kubanga gye twaddukidde ate tetwagala kuddukira mu muliro kubanga twavudde eri mu paani ya buto ng'eyokya ne tuvaayo ate tuddukire mu tribunal. Tetwagala ate tribunal gubeere omuliro. Kale Honorable Kaladi tweyanziza nnyo, tweyanzeegewe bali nnyo okutusiigira ekifaananyi ekyo. Ndowooza nja kusooka nsala butereevu era ngende wa Honorable Agnes Kirabo ono nga bano abatannaba abakyali abagola bakyali mu kisenge bwe bafumbirira nga tebannaba kutuusa nsonga zaabwe. Honorable Agnes Kirabo, naawe bino bibaddemu akamyufu wakawangula ekikutwala mu tribunal gino emivuyo gy'empulidde ajja Kaladi gyagamba naawe bye wakola eyo mu Luweero. Niyanziza nnyo ssebo nange osanga singa tebannangirira naligenze mu tribunal kuba nange ensonga nziina nnyingi nnyo ze nalaba ezitatambula bulungi mu kalulu ako ketuvuddemu ketuyita akamyufu. Njagala okusooka okwebaza ekibiina kya NRM okulaba nti eteekawo eyo enteekateeka abantu okutusalirawo ani abakwata bendera okugenda okuvuganya ku bifo ebyo ebyenjawulo, okuvuganya ne bannaffe ab'ebibiina ebirala. Ne tuba nga tetuyita mu mitendera mirala gyonna wabula ne tudda mu bantu bo bennyini ne bakola ki ne basalawo. Njagala okukibeebaliza. Naye nga muganda wange wayogedde mukulu wange Hajati ekyamazima ba implementers oba abexercisinga okulondesa okwo walimu bye bakola ebitali bya nnamaddala. Kati nze mbadde n'omuntu akampainingidde emyaka 15 bonga gemu yaabwe bagimastaringa nze mbadde mupya mu field bongo omuzannyo gwabwe bagumastaringa toba kino bakikola bwe bati kino ne bakikola bwe bati nga nze Kirabo nzize ne innocent mind manye ebintu bya ddala bintu bya laali kuba manye akalubu kanoonya automatically okafuna
ningenda nenoonya akalulu byalo 624 ebikola Luweero. Era nze ndooza maze emyezi ng'esatu kwenda nga mu Kampala wano nagikola ki nagisiibula nengenda ntambula kyalo ku kyalo ebyalo 624 naye omuntu n'atasobola nakugamba nti kirabo ono ataddemu ki obudde bwe oba akubalirire aleke kola kintu kyonna kiriddate mu kaluluko noonyeza akalulu mwannyinaze era nja kutegeeza okusookera ddala okwebaza bannaluweero kuba bo bakampa mu bungi kuba ne webagezaako kabba abakamastering okabba kabalemerera twatwala essaawa 36 nga tubala kalulu kamubaka mukyalo weeruweeru akokusimba mu mugongo lwaki akokusimba mu mugongo nga ne evidence weziri zonna eziraga nti akalulu nakakoze eki akawangudde naye ng'obuzibu bwe buli kalangirira njagala obbategeeza nti akalulu kange they underestimated me kuba bo baludde mu kintu kyabwe ekyomizannyo egy'obubbi egy'okubuzaabuza okukyusakyusa results kati nze nakuuma akalulu ku byalo byonna 624 ndowooza bulijjo tebafunangayo muntu akikola ekyo kati nze munnange nakisobola ninteekayo abantu 624 ku buli kyalo era abantu abo nemba briefinga buli omu okundeetera declaration form oba DR form ya results zaffe kuba buli wamu nali ntuuseewo era nga ndi confident manyi buli wamu ninawo akalulu kuba ne opponent wange we yalondera era nawo nafunawo obululu era nga nkimanyi bulungi nti ngenda bufunawo nera nga bwomanyi baba harassing abaana oluusi bootaddeyo ba agency kati nina constituency emu opponent wange java bagiyita bamunanika constituency nze nva kati kamu kuba ndiwe bombo nyimbwa kati constituency eyo naluzinga DR forms ebyalo nga 9 zezo DR forms nga 9 ku 624 villages naye nga lwaki ng'omwana bamuharasinze ne bamuggyako DR form basobole okukola emizannyo gyabwe n'olaba polling station emu nga ddala omuntu bamuwadde obululu 10 ng'ekyalo kiri eyo deep kakoola ebbamunanika ne weebuuza kyalo kikaaki kino ekirina abantu 10,000. Honorable mpulira ogamba emizannyo gyabwe bano ba Honorable Elias Nalukoola naye babeera boogera ku byokulonda nabo bagamba byabwe yaani oyo kakati mu kibiina kyange nga era we twayogedde ku ba implementers abamu si batuufu. Ba registrars nze nafuna obuzibu ne ba registrar opponent wange ayina essomero, she's a director of schools, not even one school. Azaba wa scholarship I learned about it nga noonya akalulu timunaye gundi onaawulira omwana wa gundi so tosuubira nti gundi onajja kukwata bulungi akalulu ko nembitwala bwentyo neŋŋamba nze kankole gwange ono omuntu omu abangi kasitaba n'akampa kajja kujja kati ba registrars abamu bempita ba implementers be bamanyira emizannyo gyabwe kati nze district registrar wange yatwala essaawa 36 ng'aganye okunnangirira okulangirira akalulu ko kubanga alaba kye baabaze kyonna kiyiise kuba akange kaabazitoowerera kaali kangi nga ne bwe bamuwadde 10,000 ku kyalo ekimu nga n'abalonzi ddala tebaliyo 10,000 nga balaba ne bagattagatta ebyali ebyo ate nno baalinzibidde eyo ebbamunaanika ewalako naye neekatikamu wenzaalibwa endejje nga bamanyi kirabo mu nabbombo ndejje n'ebbombo neighbors mmanyi ekigudde endejje kuba we nasiiba ng'abantu abatanningapo batono baali 31 ne baleeta declaration form nga bamuwadde obululu 18 kweyo polling station. Honorable akakiiko olwaliro kategeezezza nti ebikagenda okusalawo byankomeredde muyinza obutafuna mukisa gwemulugunya ekyo kitegeeza ki eri mmwe abeetaba obutereevu mu kalulu either wawangula oba nga wawangulwa kati nze ekyomukisa nawangula era nkyebaliza Mukama Katonda kuba yekka ye yanwanirira abasajja abo nali sigenda basobola ge mazima yekka Mukama Katonda ye yabampisaako kuba natuula nga ndabira ddala bo nga bo baganye nga ne bagatta byonna sigala mpangula kati akakiiko era yaloopa nti nze ate nze yakyusa ki results era ne bongera fakinga DR forms najja ne declaration forms ez'enjawulo z'ataalina mu Tari Center
Nembagamba it was a fact finding committee. Nembagamba mugende maaso nga mukola ki nga munoonyereza nze zange zennina ebyalo ebitaano plus zizino musobola okugatta naye ate era ne we twagasegaseemu koko twafunye obudde ne tugattagattamuko ne ttiimu yange ne bye yaleese era nga nkyamusingako wadde nga n'obululu buba bukendedde kati nze nina essuubi ly'amaanyi nnyo nti obuwanguzi nkyabulina but however kuba siri ku tribunal kyonna kye banaaba basazeewo nze ne ttiimu yange mission eri mu parliament kukiikirira bannaluweero ate abantu basalawo ate nera abantu gye bali era bakyasobola okusalawo naye ng'obuwanguzi bwaffe tubulina era mbubeebaliza n'abatuula mu Tare Center essaawa 3:6 nga tetuvuddewo tetuulidde tetunaabye bonna mbeebaza kuba bandaga omutima n'obwagazi nti ekintu tukikola ki ekintu tukyagala kye twali tulwanirira Mission Parliament oba kakiiko kasazeewo kati oba katya Hajati Karadi nawe Mission Parliament kyekyo nawe Mission Parliament nyakuba nyina Nalukoola nga tu Nalukoola kyali mukasenge jata nabakumanya bakuluna ayitawo in fact kanzizekera council Nalukoola era nga Hajati Karadi bwakukonyeeko process gye tugendako kati eyammwe ey'okusunsulamu ya vetting system ene yabano ya kalulu bantu ne bajja ne basimba mu mugongo gwa candidate gwe balowooza gwe baagala wadde byavuddemu obiwulidde era wabiraba ne kati bwe tudda ku system yammwe nga NUP system eyo lwaki gye mwasalawo okulonda abantu temubajjako eddembe lyabwe erigamba nti ono gwe tuwagala kubanga bano omukisa gubeerawo omuntu okugamba nti mulujjudde basimbye mu mugongo gwa Hajati Karadi mulujjudde basimbye mu mugongo gwa Nalukoola naye ffe ne tulinda bulinzi ennaku zino kye bagamba omukka omweru ne bagamba nti ku makisi 4 Honorable Nalukoola yafunye zino nga tetumanyi nabwe yazifunye lwaki mwasalawo ekyo sebo webale nnyo okusooka kwa byonna wandirowoozezza nti okusalawo kwaffe kukyamu ng'olabira ku butya bannayuganda bwe batwesamba naye ate kwolabira nti okusalawo kwaffe oba enkola yaffe entuufu kwe kulaba nga bannayuganda bangi batwettanira era nga ne candidate abayise emitendera egyo bamwagala era ne bamulonda ne batagamba nti nowa afu oyo si gwe tubadde twagala yenze bujulizi obuliwo kaakano kubanza omukwaba bayita mitendera egyo nali omukwaba 10 abayagala okugenda okukwata tiketi ye NUP mu by-election eza Kawempe North Constituency oluvannyuma lw'okufa kw'omwagalwa w'abangi Ssejjirinya Muhammad era bwe banzijaayo yenze yafuna obululu obusinga obungi e Kawempe North nga tebangobye naye ate era ne tudda ne ku luuyi olulala lwaki ate abalina enkola endala nga wandirowoozezza nti obwerufu buli wano tebugambika kubanga obala bubazi ti 1 2 3 4 5 naye ate ababadde 5 ne bagamba nti oli yafunyeewo 3 kati ate ekyo tolabanga bangeri nga siiti ne weesanga nga muyina okwemulugunya 380 n'okusoba kakati nno kankugambe mu nkola ey'ebibiina by'obufuzi ebingi buli kibiina kiba n'engeri yaakyo gye kikolamu emirimu gyakyo era olumu kyeyubula n'okweyubula nga kikola ng'ennongoosereza mu ssemateeka w'ekibiina ekyo okimanyi nti NRM edda yalondanga buli kifo n'eronderamu omukulembeze bajja bakola ennongoosereza ne batuuka n'okugamba nti bino ebifo ng'ekyomukwasi w'ensimbi Saabawandiisi ate era chairman era gwe tulonze nabyo yaba abironda gwe tuwadde obuyinza tokiwulirangako n'ennonda yaabwe teyabanga bwetyo okutuuka lwe baatuuka okusalawo ne bagamba tusimbenga mu mugongo kuba ate ne wali era obululu bwajjanga nga babuyiwamu baba banaatera okulangirira ono naga mulindeeko waliwo ensawo y'obululu endala ejja so era nalwo wabangawo kati ffe ekibiina ekyaffe tulina enkola eyaffe ate nga nayo ya demokrasiya okimanyi nti bw'osoma etteeka baliyita Political Parties and Organizations Act mulimu akatundu kagamba buli kibiina ky'ebyobufuzi nga kikola emirimu gyakyo
munda mucho muche tuyita internal arrangement oba internal democracy kinagobereranga obuwaayiro nga 7 nsanvu awo bwasemateeka bugamba nti ebibiina by'obufuzi bigoberere enkola ya demokrasia naye enkola ya demokrasia mulimu ne kye bayita consensus okukkaanya kwammwe weewaawo musobola n'obbagamba abeegwaniza nti mugende mutuulemuko wali mu kasonda mwekuyegemu nammwe mulabe ani abasingako muleete oyo kuba tetugenda kuwa bangi ebibiina by'obufuzi bw'ogenda mu Labour Party eyo nkugamba ebungereza bw'ogenda mu ANC ekyo ekibiina ekisinga obukadde mu nsi eno kye South Africa kati South Africa mu nfuga yaabwe mu nkola y'ebibiina by'obufuzi ekibiina ekyo ekisalawo ani abatuula mu parliament katugeze ekibiina kiwangula nga kyekisinza obululu obungi naye ne bagenda ne batuula munda mu kibiina ne bagamba yefe abawangudde gundi yabagenda atuule mu kifo ekyo kyova olaba ne mu mawanga malanga ebungereza tolaba kugugulana prime minister resigninga negala kisanja kibadde kikyali kyabwe era aba Labour Party oba Conservative Party kati kibiina kyatudde mu bukulembeze bwakyo kiweereza prime minister omuki omulala nteekateeka kati mu nsi endala olabanga Honorable Ssegirinya we yagenda okulunda embogo mu nsi endala ezirimu ebibiina by'obufuzi osanga nga bagamba awo tewali kuddamu kulonda kwa general elections okulonda okulamba oba by election wabula ekibiina kigende kituule kirondemu kironde ajuza asobole okumalayo ekisanja kye twafuna ng'eyo yenteekateeka yaabwe naye ffe eggwanga lino tulina ekizibu tulina omusajja akulembera afuga agenda kuweza emyaka 4 naye orientation ye ya communism musajja mu communist okulwana kwe yakuyigira eri mu Frelimo e Mozambique era bw'otunuulira byonna bye yakolanga ne wano bye yaleeta mu nkola ya National Resistance Councils yateekangawo ze bayita liberated zones yemu ne Chairman Mao gye yakola e China yemu n'abakommunisiti abalala gye bakola ye endowooza ye eri ku single party kyovula kati waliwo fusion wakati wa state government and NRM omusirikale bw'atunuulira ekipande ekya yero alaba nga ekibiina kye kyekitaddeyo ekipande alaba kibiina kye era bw'alaba ekipande ekimyufu n'agamba General Museveni agenda kuyita ku luguudo luno amaaso ge ganaalaba gatya ebimyufu ebyo najja ekiro n'akijjayo omusirikale kati bano ekimu ku bibalya fusion eyo nti omusirikale afuna wadda aba UPDF mwetaba mutya mu kalulu k'ekibiina ky'ebyobufuzi akulira amagye otandika otya okuyozaayoza abayiseemu njozaayoza aba PLU abasobodde okuyita mu party primaries UPDF jetya netuuka n'okutta abantu bw'otayozayoza banno ekibiina kye ate kiri munda mu kibiina ekirala olaba ebiri erw'emiyaga binyuma UPDF nekuba omuntu essasi mu activities z'ekibiina ky'ebyobufuzi omuntu naafa ng'ate UPDF erina okukolera state biri bya bibiina bya bufuzi tebikukwatako oteekamu otya amagye ng'era bwe wagalaba bwe gajja e Kawempe buli omu alina okuba n'obuvunaanyizibwa bwe olubimbi lwe ekirala twagirwa omuzimu gw'okweyagaliza nga tulinga abagwereddwako ebintu ebirala ebyokukola ani yaleeta okutusomesa nti ebyobufuzi mwe muli ebyenfuna buli omu atuuka okusimbaawo kizibu kinene nakyo nga kufana kuwona bwe siba nze era nze gyembeera abantu bangi bwe siba nze era nze oli n'aba ne pulaani A ne pulaani B oli n'atuuka okugamba wano bwe bankuba mu kano nga nziruka mu kibiina ekitanaggalawo bwe binaaba ebibiina bigaddewo nga nzija ndi independent okumanya tulina ekizibu yensonga lwaki twaggulawo nga tulina enkola ey'ebibiina by'obufuzi ebingi naye ate nga abali independent
obasanga bangi n'okusinga ekibiina ky'ebyobufuzi ekiri ku luuyi oluvuganya ekisinga amaanyi. Honorable Nalukola obadde oyogedde ku kigambo ekiyitibwa single party naye noonya bw'ogenda okuddayo tuzeeyo ku single party naye ate n'obuuka single party kij'oyogerako ng'olwaleero Nuupu weeri PFF weeri DF weeri DP weeri ani waali single party kigw'oyagala okunenyeza omukulu ogambye anaatera ogenda myaka ana ng'afuga kati ekyo nkyogerako lwa nsonga ebigambo mirundi mingi bibayitira abo ab'ebibiina. Twalina enkola gye bayitanga movement system waaliwo kye bayitanga individual merit nti buli omu ojja ne weesimbawo mu busobozi. Movement system yali nkola ya single party nga bw'ogiraba Nyerere gye yaleeta ewuwe mu 1967 mu Arusha conference Obote n'agikopa mu 1969 yakola kye bayita Common Man's Charter na Kivuvu Declaration. Oluvannyuma lw'okufa kwa Sir Edward Muteesa mu mwezi gwa November Obote yafuna ekizibu wano ne bamugoba nga bamutwalaganya n'asalawo ensi yaffe agitwale ku communism. Yenkola y'ekibiina ekimu bw'eri China ne Tanzania baali gyagadde era kyama ky'amapinduzi ogiraba bwetambula waliyo era ebibiina ebirala ebivuganya naye abali mu buyinza baali agadde kibiina ki kimu. Era wano abantu abo batambula ne General Museveni naddala abo abaava ewala nga mu Fronasa basigala bakyalumiriza abo ab'ebibiina. Kati oli bwandaba nga njogera ng'agamba oyo wa bibiina ebyobufuzi so nga ate nabo bagamba bali mu kibiina. Kati embeera yaabwe eyo okwagala okwo kwe kutuuka ne kubalya ng'abamu balaba bipinga. Kati ate waliwo ekizibu waliwo abaagala okujja mu buyinza nga baagala okusikira ono aliko ng'ate nabo bamunda omwo naye ng'ate balina akakundi ke baagala ke kaba kajja. Kati bano abamu abatali mu kakundi abataasoma bulungi kapande akapande nga kaliko magye nga ye alabye magi kwe kukaaba okwo kwowulira kuba bategekera anajja ng'oyo anajja alina okusanga abatali bipinga kyekigambo ekitera okukozesebwa. Kati ekyo kyekimu ku bibalya mmwe bahajati kalaadi kyemutannabala bulungi kyekimu ku bireetera ebizibu basse kikubo n'abalala kuba si bw'omwo mu luuyi olwagalwa. Endowooza eyo ey'okuba single party okugatta state government n'ekibiina ky'ebyobufuzi kizibu kinene gye tuli. Then eno ewaffe ffe tutegeka bwe tutyo ekyaffe kya vetting abanoonyereza ne bagenda ku ground ne bakeberako. Bw'owuliranga Bwana Katamba ng'ekibiina ky'NUP engeri gye kikolamu ebintu byakyo tekusanyusa odduka mu kkooti. Tekirimu obwannakyemalira ekintu ekyo anti olw'okubanga tulina constitution ey'eggwanga kuba ndabawaawo okulonda omuntu abakulu gwe bakkiririzaamu mu kibiina nti bazze bangi naye ono ndowooza yatutegeera obulungi. Bwana Katamba buli atandikawo ekibiina ky'ebyobufuzi oba akiddukanya aba tagenderera kusuubula mboga aba agenderera kukwata buyinza. So teri alina kibiina kya byabufuzi ayinza kuleeta yadde omwana we ng'omwana we akimanyi bulungi nti tajja kufuna buganzi. Ontegedde. Kati ekibiina kyaffe kyalonda Nalukoola mu by election kuba ye yakaggwandeka gye mba ŋŋendako era n'aleeta ki yenze yali emmundu ekuba ewala high caliber nga ye yeetaagisa esobola okufufumya bano bonna bahajati kalaadi okiraba kakatya kyovola gwe bakola ki gwe balonda. So ekibiina kino kifeffetta ne kigamba naye ddala bwe tuwa Lukambuuzi obwa kansa leero C3 mu kitundu ekyanatugirayo obuwanguzi ne bakwata bana ne babatunuulira ne babassa ku minzaani ne bababuuzaayo ebibuuzo balabe obaddala banywevu ne batakomaoko ne bagenda ne ku ground ne bakeberako ne bw'onojja nga yeggwe omwana wa pulezidenti waffe ow'ekibiina naye nga ku ground tokwata tebajja kuwa tiketi okujjako nga balabye bubi okujjako ng'oli mugenze mu kalulu oli naakusinga naye tebasindika nnamba lujega nga waliwo aliwaddewaddeko. Njagala kugenda ewa Yusuf Kirolo Tankeretanyi mu kutunula okwange oli muvubuka muto
ebyobufuzi obiyingira buyingizi sinaba kumanyako banga lyemaze mawulire sinawe nakukavalinzeeko nga ssentebe wa district oba meya w'ekibuga kitegeeza guno gwe gugenda okubeera omulundi gwo guyinza okubanga gwe gusooka okuyingira mu bifo ebyobukulembeze nebuuze ojjidde mu mbeera ng'egenda kukuyisa mu kakuŋŋunta tokabangamu ne bino ebyobululu tobibangamu bwesige ki bwolina mu bino byozzeemu okusookera ddala bino ebyokukuŋŋunta nga tetumanyi na makisi bwe bagenda nakuzikuwa kubanga nalabako bwe baali babuuza story yasooka nze nagikola waneeno naye nga ono gwe babuuza tasobola nakutunula mu mpapula z'abali abasala kuvaayo okutugamba nti awo wengasegaseemu nfunyeewo 3 wano bwesige ki bwolina mu process eno sebo ekisooka kya byonna muganda wange ekyenjagala okusooka okutereezaamu siri muvubuka muto nina emyaka 32 naye oba oliawo ndowooza akabiri mu nze ke kakapa naye ate nga ndimu omwoyo omusava oba oliawo n'obwongo obujjudde era eyo ekalungu eyo ewaffe ekalungu east gyenva banyongerako n'erinnya small body big brain olw'ensonga nti sirabika byenkola ate sirabika byenfaanana then era n'okuwabulako emabega nti nze mbadde mu kibiina kya NUP okuva nga kikyali kisinde kya people power 2017 nga kyagulanyaze nga mu by election ya Kyaddondo East naye ebiseera ebyo nasinga nnyo okutambulira ku nkola gye yatugambanga nti beera Kyagulanyi wooli wabula ate munda munze mulimu ekirooto kati kiwezezza emyaka 19 nga nakifuna ndi mu P7 biseera Jimuhezi ne Mike mukulebalira sente za Global Fund neŋŋamba bwe ndikula njagala ngende mu bifo ebyo kati emabega waliyo emyaka mingi egy'okweteekateeka nti bali baali baziridde nze nendabanga kikyamu nti nze njagala ngende mu bifo ebyo nkole kyenandirabye nti kyekiki kyekituufu kati emyaka egyo gyonna egy'emabega giraga nti wabaddewo okweteekateeka kati okweteekateeka okwo ebbanga eryo lyonna kwentambuliddemu nekuntuusa wano nga neteekerateekera ekifo kino eky'obubaka bwa Parliament mpitidde mu kamyufu ak'ekibiina kyenzikiririzaamu obulungi ekya National Unity Platform naye kituwa ebitundu 4 ku buli 100 nga biva mu vetting abakulu okusunsulamu naye ate ebitundu 6 ku buli 100 biva ku gurawundi mu bantu nti abantu b'oyagala okukiikirira bakukkiririzaamu obeera omukulembeze waabwe kitegeeza baba bakukkiririzaamu nga bangi abangi we basonga olunwe wekyabikira ate era abangi we bakwebaza nga luweze kati obutalekaawo gaapu yakuleeta bannamba lujega nti osobola okujja n'okyamuukiriza abantu naye nga tosaanidde wano ekibiina nakyo ne kikukuba mu ttooki eva ku 40% nti abantu wano omuntu ono gwe bakkiririzaamu ddala asaanidde kati mubuuzeeyo ebibuuzo bino mu direction eno obuvunaanyizibwa bwayolekedde abumanyi azitowa okubutuulamu ne balaba kati we tugatta buno ne tugatta n'abantu kye balina ne tumuwa obubonero ku 100 byenzikiririzaamu obulungi ate nga nkimanyi bulungi nti omulamwa gw'ekibiina kyaffe gwe tusinga okuba nagwo omukulu nti sigwa do or die nti fiirawo kubanga twasomanga mu ssomero wabangawo good better best naye ate mu ba best walingawo nga alina remark ngeweliko either very good oba excellent naye ate oluusi wasobolanga okubeeranga wali exceptional ali exceptional tosobola kubeera ng'omukola ki ng'omusuulawo kitegeeza bwe basunsula onasobola zikowalinga 95 naye ate n'owe85 nga mulungi naye olw'okuba nti atwala etiketi abeera omu kitegeeza mwenna musobola okuba abalungi naye ate oluvannyuma ne balondayo atya omu so ŋŋenda mu nteekateeka gye nzikiririzaamu obulungi nti bwe mba siina mu kikiira siina kwetaba mu mazina ga nkima kitegeeza ndi redde omukiro okunkoonako so kati nsuubira bulungi nti ekibiina kyange nkikiririzaamu n'akakiiko kennyini n'okunoonyereza kwe kakola ku gurawundi
ne wano mu kusunsula byonna ng'ebigenda okutambula nga basunsula process yonna ngi respectinga era kyonna ekinaavaayo nze nga nze nkerettanyi nja kuba nzikiriziganya nakyo bwe kinaaba kifevalinze nze well and good ne bwe kinaaba kifevalinze omuntu omulala tekitegeeza nti ate nfiirewo nga munnange wagambye nti it's either I go or I go kitegeeza nti ye plan A up to Z mission ki parliament nze si mission parliament muganda wange bwayogeddeko nti ekibiina bwe kiteekekebwawo kiba n'ekiruubirirwa ekyokufuna obukulembeze bw'eggwanga tetusobola kufuna bukulembeze bwa ggwanga ng'ate eno wansi already mube tutaddeyo ng'ekibiina kigambye wano onaasinga yikono ate mutandika okulwanagana muleetere ate bano be twagala okuggyako obuyinza okutuwangula olw'okuba mugabanyizzaamu obuwagizi obw'ekibiina. Honorable Nkeretanyi, gwe ne banno abakufaanana mutaddemu amaanyi mangi mu birowoozo mu ssente ne mu maanyi nga bakugamba engeri eyo nti tofunye kaadi ng'obivaako ng'odde ewaka ng'otuula. Anti kaakati awo obeera okizizza ku sayidi eya bizinensi nti ntaddemu nina okugjamu naye ate emabega jjukira teri yakukaka nti owaaye genda oba va ku byokola ogende ovuganye kwali kusalawooko n'ogenda mu lwokaano ekitegeeza nti buli kye wakwata n'oteekamu bw'oba olina kye wasulawo n'oyingira kwali kusalawooko ogende oyingire so tebiriiko nti wano nafiirwa bwe nti nenteekamu bwe ziti kati oba nti bazinzirize eri teba bizinensi gy'oba wayingira kubanga ate kiyambako nnyo n'ekibiina amaanyi kuba kati gye tukomye okuvuganya abangi kyongedde okulaga nti ekibiina kyaffe kigumu era kinywevu kubanga awakula ennume tewakula emu ne buli mubeera nga buli muntu ajja n'opposite mubanga abagamba nti mwe abalala temusobola kubeera nga muteekawo challenge ku muntu oyo abaddewo ebbanga eryo lyonna. Okay. Honorable Karadi njagala kugendako mukuumulako. Okay. Kyova olabanga nnemera nnyo ku General Museveni okubanga akkiririza nnyo mu single party y'emu ku nsonga lwaki ffe atuwalana nnyo amagye gabeera waffe baba batuyingira-yingiramu ekyo kye kikunnyonnyola lwaki twalondeeyo enkola eya vetting nga bw'ogiraba eyeeyogerwako nga muti okubayingiramu enkula y'omutwe yeekuwa ensanirira ate twakisanga ng'enkola eyo ekkirizibwa ne mu bibiina by'obufuzi ne mawanga amalala naye mu nsi ezaakula bw'ogoberera emitendera ng'eyo gye nkugambye Labour Party, Conservative Party bakola ne listing omanyi kino kye bayita short listing bano bacandidates bwe bati ne bajja nga babasunsula paka le bafuna asaana naye bwe tuggulawo obuguzi abajja tuyingiramu olaba batulumba nga tetulina kye tubakoze abasajja ne balumba ekitebe kyaffe ne batukola ebikolobeto. Honorable Karadi ka information ke mbadde ngenda okuwa ndowooza kansooke kankaleke tukatandikireko nga nkomyeyo obadde olina koyagala Honorable Kida. Njagala kuterezaamu komanyinazooli nti statement linagambye nti nze ne ttiimu yange era ne sister kyeyayogeddeko bwe tugamba nti mission parliament it is not a do or die naye kiriwo ekitiibwa otambula ebyalo 624 wewe yinga amaanyi g'okola ki g'oyina mu bantu okusinziira reception gye bakuwa bakwaniriza batya ate nga n'obululu obulabyeko nga babukoze eki babukuwadde kati mbawa example yali ekisolo bwe twali mu by election era yali ya woman MP mwalabanga era ndowooza ba implementers bakola bye bakola ki bye bakola ne bawa omuntu kaadi eya NRM y'ekibiina kyange nze ngenda kwesigama nnyo kukwogera ku by'ekibiina kyange kuba byentegeere nnyo era we bagimwa mwalabanga gwe yali naye yakomawo nga independent kuba yali alaba ki ekiri ku ground so exactly honorable yajja independent n'akola atya n'awangula kiraga ki nti ekyali ku ground kyali contrary to what the implementers did. Kanora ensonga eyo mwanyinaze it's not a do or die naye kisinziira ku maanyi ng'olabye muki mu bantu ate nze westakkiririza na nkola ya kibiina kyo kubanga nze toyinza kuŋŋamba okukinyonnyola kiyinza okubeera ekiwanvu tugenda kitandikirawo katusooke tujjewo obubaka buno tukyagenda maaso ne programu yaffe ebigambo tebitta katusooke tuwumulemu tukomo n'ekitundu ekyokubiri.
Kale mukulikeyo nnyo mukumulako okwo tukyagenda mu maaso ne programu yaffe ebigambo tebita. Nze Aniwal Katamba tutunuulidde ebigenda maaso mu bibiina by'obufuzi naddala ebyo ebiri mu nteekateeka y'okusunsula abo abagenda okubikwatira bendera mu kalulu ka bonna aka 2026 nga tutunuulira obunkenke obw'okufuna kaadi ya NUP saako n'okwemulugunya ku kamyufu ka NRM okugenda maaso. Olunaku lwalero nakutegeezezza nti akakiiko akaateekebwawo katandise dda okutemula emisango egyo era nga abakulu be tuli nabo bagezaako okulaba nga buli omu abaako ettaffaali lyateeka ku mulamwa gwaffe gutaddewo akawungeezi k'olwaleero. We tugendedde mu kuwummula njagala kusooka kujjukizaamu ku bantu be tuli nabo wayinza okubeerawo oyo atwegasseko n'atusanga mu kkubo. Tulina Elias Luyimbazi Nalukola mubaka wa Kawempe North mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, Sako Yusuf Kiruruta Nkeretanyi ono yagala kya mubaka wa Kalungu East, Hanifa Karadi yavuganya ku kifo ky'omubaka wa Kawempe North mu lukiiko lw'eggwanga olukulu mu kalulu k'okujjuza ekifo ekyo naye n'awangulwa ate ne yeetaba ne mu kamyufu ka NRM era n'awangulwa naye nga kati yeemulugunya ku ebyo ebyalabikira mu kamyufu. Agnes Kirabo ayagala ky'omubaka omukyala owa Luweero ng'ono yeetaba mu kamyufu ka NRM era n'awangula ne bendera naye ate n'amala n'atwalibwa mu kakiiko akaateekebwawo okugonjoola obuzibu obwava mu kamyufu ako. Honorable Kirabo tugendedde mu kuwummulako obadde olina ky'ottaanya ku nkola aba NUP gye basalawo okukola. Olwaliro tukyagitunuulidde nti ya mirembe bw'otunuulira ekiseera ekyokunoonya akalulu mu NRM. Wano twakola amawulire nga waliwo abantu abalugulamu obulamu n'amasasi ne gavaayo mu bitundu eby'ekasambi eyo mu Mubende eneyisingira abantu baafa naye kano akaabwe sofa ku kitebe tugendayo kujjayo bujja sitole ya nerero bazze ne babaku nerero bazze tewannaba kuwulikikayo mbeera yonna ya violence oba ya fujjo naye obadde nga agamba nti erina ate ebizibu bingi nti tatokkaanya nayo gwe wawoogirabamu obutali butuufu. Ekituufu kiri nti buli nkola neya NRM erina ebizibu byayo era tetwalibadde ng'abantu bali mu tribunal ng'abamu twaloopeddwa ate nga n'abalala baaloopye. So buli kimu kirina ekirungi n'ekibi. Naye enkola ya baganda bange baneeno weŋŋambidde nti nze ng'omu ndaba nga teyali nfevarinze. Nyinza oba nga ndi mulungi nnyo ku ground nga siri mulungi nnyo mu bakama bange bano abatuula eno ku vetting committee ne bajja ne basalawo ekiri contrary ku ekyo abantu baffe wansi kye bakola kye bayagala. Kati simanyi balance eyo bwe bagikwasaganya. Kubanga tusobola okuba wano nga tuli kakiiko ne tutunuulira Kirabo ne tulabira ddala nga Kirabo ono she's a good representative naye ate nga wansi eri nga si mukiise mulungi mu bantu eri ku ground mu bantu baffe aba bulijjo nga tebimakinga nga waliwo ka mismatch ako. Wayinza okubeerawo embeera y'okulonda omuntu ekibiina nekironda omuntu naye ng'eri ate wano ono demokrasi owaffe ono w'okugenda mu bantu ne bansimba ku mugongo n'embeera shuwa nti obululu bwange gye buli nabufunye n'abakulu ne babulaba nti kuba ne security teams nazo zabadde nga zisupervising obululu buno era nga RDC ne tiimu ye nga naye alina report gye yawandiise ku bululu bwaffe era nze nabuuliriza nnyo okumanya ofisi ya RDC bululu ki bwe baba ngambye nafunye 45 nabo bayina ekyo tukompea notes zange nga byebimu kwegamba okuyita mu bantu mu kalulu kikuwa enkizo okusinga n'amaanyi okweyongera mukakola wakati mukasembayo wakati nze mmanyi already emitwalo gyange 310 weegiri bwe nfuna ebiri gya munnange gye yafunye ku lw'ekibiina egyo gibe 5 mukama wanyamba nannyongerayo omutwalo mba simaze kituufu ati kakati awo nzira ku ba implementers nti abamu tebagoberedde register na guidelines ntuufu ekibiina kyezirambika nti tugoberere bino mu kulonda. Abamu balondeseza abaana kituufu ab'amasomero naddala opponent wange alina amasomero nakyogeddeko dda ne videos we ziringa omwana obuto oyinza gatwalitonda Edigalo nga bonna basimbye ku layini y'omuntu atya omu gwe ne bakuwa 00 oyo ne bamuwa 10 nga somero lye likoze eki lye liroze. Honorable Karadi enjagala kumanya
bino bibaddemu twaline mu kalulu keweetabamu ne Honorable Nalukoola ono nako ne kabeeramu eryanyi lingi bino biva ku ki ebyokuleeta eryanyi eri eringi mu kalulu kiki ennyo ekiri eyo ffe abantu ba bulijjo kyetutamanyi ekisooka wonna wali competition buli omu ayiye engeri gya akola obukodyo bwe oba n'ayiye engeri gy'alina okuyitamu naye bwe tudda mu lyanyi ly'otegeeza kitegeeza otegeeza eryanyi erya security kimanyi totegeeza eryanyi ery'abantu ntegeeza lyanyi ery'emmundu well eyo embeera eyo olumu nze kisooka nagivumirira kubanga mu Kawempe North akalulu ke twavaamu aka by-election yali teyeetaagisa nzijukira ne pulezidenti waffe chairman w'ekibiina era naye yagivumirira yagyebuuzaako nti yali eri ku ki kubanga ndowooza abamu bagimishandlinga oba bagamba nti balowooza nti wagenda kubeerayo embeera ya insecurity olwa bannaffe ab'ekibiina kya NUP okubanga bakozesa effujjo so yeyo kye bateekako nti bo balaba nti okupreventinga ekyo baleeta ki eryanyi ate nga muli mukamu ate NUP eyingirira wa mukamu no akaffe tugamba kali akawedde mukana akamyufu akana akaffe akamyufu NUP eyina weeyingirira kubeera naye emmundu zaavaayo muka NRM ati ogambe obadde ombuuza generally mu lwaki eryanyi lijja mu byebululu kyesoose okumbuuza so mbadde ndeese kuva mu kali akagwawo aka by-election neera mukaffe kano aka NRM era embeera yemu byayiseemu naye mpolampola eyo ekisooka waliwo muganda wange kyayogedde wano selfish interests okweyagaliza nti nze nsaanidde okubanga nkwata flag nze nsaanidde okubanga mpitamu mbeera member wa parliament competition yonna ebeerawo fenna wano ne bwowulyanga nattadde mu tribunal okwemulugunywa kwange sigamba nti bwe mba siyiseemu nti is a do or die no naye tuteekayo okulumirirwa kwaffe kubanga twagala leveled ground fena tugende tulonde tunoonye akalulu abantu batulonde omanye nti bakuwangudde mu butuufu bwakyo so wanga tewabeerawo embeera eyo then tekibeera kirungi kati era embeera emu ey'abantu ab'embeera eyo y'okweyagaliza okubanga ate bali favored okubanga bakozesa state apparatus okubanga ejja nekola ki neba supportinga naye ekyo era nkivumirira ne mukali akalulu nakivumirira ne kati era nkivumirira kubanga ekisooka kiterifyinga kiteekawo embeera n'abalonzi ne batajja mu bungi neera kati bw'ogenda okulaba abalonzi ba NRM betuyina mu yellow book yaffe ya NRM mu Kawempe North bakweyunyisa bangi nnyo naye tebazze kulonda ebintu biringa ebyabatama kasita bawulira nti bayiye eggaali evudde eri neyita wano ate wano era waliwo ebitundu baali awo nga bayimiridde bagenda kulonda ne balaba eggaali y'abantu bayingiddewo bavudde ku mapiki bavudde mu taxi abantu b'ekyalo nga bakyali mu kubanga basoma amannya gaabwe ne bagamba kiki kino bonna ne badduka ne badda ku bbali eri eggaali nesimba layini neteekawo ekipande ky'omuntu negenda mabega nelonda ne bawandiika ne zidikira form ne bawandiika byonna bye baagala ne bagenda so ekisooka ekyo ekyokubanga bateekawo eryanyi lingi tekisaanidde kibeeramu bw'oyinza okukikozesa ng'ogamba kigenda kumpisa bulungi kubanga kikufevaringa naye end of the day ojja kusanga ng'olumu obululu bwe wandibadde ofuna bukendedde ab'okuba abantu tebazze kulonda batidde emmundu batidde embeera eyo eri violent so
ndaba nti tetwandibadde nga tukikozesa naddala ku kibiina kyaffe. Honorable Kirabo, mu mbeera efaanana bw'eti nga bw'obiraba bwe bitambula bwe wabiraba ewuwo kalulu ne mukabala okumala essaawa 36 akalulu ak'ekibiina ak'okusimba obusimbi mu mugongo n'emivuyo gyonna egyaliwo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, kino kitegeeza ki eri ekibiina era kisiiga kifaananyi ki eri ekibiina kyammwe? Neyanziza ssebo emivuyo egyo ekibiina kyalibadde kiyigamu bingi nnyo okusookera ddala okutereeza. Kati nga bakama baffe abo abalondesa, nze ŋŋamba tekyandibadde kirungi omuntu n'olondesa kino ekisanja n'olondesa ekiddako n'olondesa ekiddako kwe kumanyiira nti kati Kirabo ono ofiisi eno ye omuntu yenna asobola okujja n'amukozesa. Kyova olaba nze babadde bali very biased nga balina oyisaawo omuntu waabwe wa bulijjo akampeyiniza emyaka 10 ku 15 nga nze yakakampeyiningira 2 ku 3 bandaba ng'omupya ennyo era nga n'abamu bamanyi okumpita ne bambuulirira nti naye oba walirinzeeko maama ono guno omulundi gwokka okyalinayo emyaka bambi ng'olaba bamulumirirwa. Nange siganyi nsobola omulumirirwa kuba kituufu maama wange naate nange buno bwe budde bwange siinaayo bulala nti nange anumirirweko kweyo sayidi nti kati Kirabo waatajja leero ajje ddi Kirabo ekyo kati n'olw'ensonga eyo nsaba ekibiina nga woŋŋambye nti ekibiina kiyigemu ki nze nganze munnakibiina ate era gubalabanga omuto mu kibiina nti abantu bano bakwasaganya mu kulondesa eno wansi babeere nga babakyusakyusa. Bw'olondesa guno omulundi olulaba ate kijje buzi nga nabala fe abagenda okubeera mu kalulu nga tetukyeteeketeekedde. Awo nze ndaba wajja bbeerawooko ku mazima n'obwenkanya ate n'ekyokulala ensonga ya register. Kuba toyinza kuŋŋamba nti ekyalo ddala nga naawe okiraba kiriko abantu ekinene ennyo nga 10 oli n'agamba wavuddeyo obululu 10 ku kyalo kimu, obululu 10 obwo omugongo ogwo n'obala obululu 9 mpaka 10 kiri realistic. Registers baba basazeewo zifollowinga baziteekemu amaanyi okuzitereeza oba si kyo akalulu kabeere nga open buli omu akole ki alonde okusinga okudda mu ntalo za register ti wano wabadde walina okubeerawo abalonzi 3 ate bazze abalonzi bameka 10 n'oluusi nga n'abalonzi tebaalabisi naye ate obululu ne babukwata ne babuwaatya ne babuwa omuntu. Then n'ensonga y'amasomero olunaku olwo twalonda lwali lwakuna abaana baali ku masomero waba baali baagala abaana okulonda baali badde bagamba olunaku amasomero tugaggaddewo abaana bagende bakole ki kuba mulimu abali eligible to vote naye engeri gye bataakikola toyinza kuŋŋamba nti essomero lyonna ne ligenda ne lironda n'abatannaba kwetuuka ne bakola ki ne balonda batannabaweza myaka 18 nabo ne balonda. Ebyo byonna irregularities zaali nnyingi nnyo mu kamyufu kaffe. Ekyamazima nange singa tebanangira singa tekabazitoowerera in one way or the other osanga nange naalibadde mu tribunal naye ate nze simanyi nnyo bintu byansasaga ebyo okusasamaza osanga era saaligenzeeyo naye ng'ekituufu balina okuayaninga out balina okuterezaamuko ebizibu ebiri mu kamyufu kaffe otherwise bajja kugenda mu maaso nga bafuna abantu ba wansi be batafiiringa era tumalirize ng'ebibiina ebirala bituwangula ku lw'obunafu obwo. Kubanze Kirabo wenneeraba nga amaanyi ng'alina mu bantu gwe n'otuwa candidate omulala ttiimu yange n'empika nti ffe tukwagala jangu kirizagana nja kukola ki nja kujja oba bana ba NUP babayingiramu balonde ba candidate abanafu nga balaba Kirabo batakozesa register ze banwanisa nnyo ate tokyogera nako ala
Kyamazima kati nga Kawempe North. N'aba NUP bajja ne balonda. Mukana kamyofa era balinde ku videos bewaana bajja era ne balonda opponent wange. Ne bagamba ffe twagala oli omunafu. Nange bayinange enjogereyo katirabo kano kajja tusumbuwa. Ajja mukube. Nange enkola yaliyo nnyo era nga bagamba katirabo kano kajja tusumbuwa. Katuyiseewo no maama tumwesobolera. Imamyani wano anjagala mpabuleko kuba naffe ate ekimu kubitugaana okozesa enkola y'abano be bayina ssente bayina buli kimu singa tubadde naffe n'enkola eyabwe ey'omugongo twandyesanze nga NUP buli mubaka gwereese ku kadi ya NUP nga wa NRM bandi mutaddemu ssente n'akalulu kennyini ne bakassaamu ssente n'emivuyo ne bagivujjirira n'omaliriza nga batuwadde obwavu ekyo kituufu singa twali tugobera nkola yammwe ekyo twandivuddeyo nakyo. Honorable Nalukola nina kyenjagala otuyambeko waneeno bw'otunuulira emivuyo gino egibaddewo mu kulonda okwakamyufu ka NRM okwakaggwa kifaananyi ki kye bisiiga ku kalulu ka 2026 mugamba protest vote naye nabadde mpulira submission ya Honorable Kirabo ng'atandika n'agamba nti ewuwe ba agent be yali ataddewo ku byalo okukuuma obululu babayisa bubi ne batulugunyizibwa ne babajjako ne DR forms ate nga akalugo kalimu ekikola akalulu kibwe ekikola obuwanguzi ebeera DR form bino ebyaliwo kunyigiriza kutiisatiisa balonzi bitegeeza kikalu ka 2026 akalulu ka 2026 kagenda kubaamu akasambattuko obubbi ettemu effugabbi amagye emundu nga zivuga otisizanye ekifaananyi kyosize nga kibi nnyo omanyi kati olaba obubbi omanyi gye butandikira kati olaba mu primary NRM obubbi we bwasooka okubeera kyali kukusalawo candidate ki agenda okubakwatira bendera ku bwa president bwa Uganda baateekateeka empapula nga seti eryegi nga ya musirikale ow'enkofiira yekka eyajja omulala okufuna tiketi agisabe bamugamba tetuyina mpapula ndala twabadde tuteekedde ki n'okumulangirira eyamulangirira mukyamu chairman w'akakiiko k'ebyokulonda mu NRM si yalangirira candidate alina kulangirirwa National Delegates Conference obubbi eyo gye butandikira kyotalina tosobola kiwa balala bw'obanga mu kibiina kyo tosobola kukola nkola nnuŋŋamu tosobola giwa balala akalulu k'Ekawempe North kalina kye kakusiigira wakiraba twayogerako ne chairman w'akakiiko k'ebyokulonda naye nga tumubuuza nti ab'amagye bano aba UPDF batuuka batya okutuleetera emmundu zikatuusa mamba ddala emmundu zisabyalo zigenda zitya mu polling station ng'ewambogo ye bo babaawo batya eggaali nejja eyaba kasolo guruupu ne boonoona ebintu ng'ate aba UPDF weebali nga n'omupoliisi agezaako okutangira ate gwe bookya oluyi ng'ate abamwokya oluyi ate ba UPDF oba ontegedde so waliwo ekizibu ekijja mu ggwanga lino kyova olaba ffe twamanya amaanyi g'abantu beebo betugenda okwesigamako ne Kawempe North beebo betwesigamako bakuba mwe bannamawulire ekizibu ekyava mu ggwanga lino gano ge mazima mu byonna General Museveni bye yasuubiza bannayuganda yabamma ekintu kimu ekyomuwendo peaceful transition okukyusa obuyinza mu mirembe omulala n'akwata bwe yali kigaanidde waakiri bwe baaligenza okukola ng'ennongoosereza gamba ezijjako ekkomo ku bisanja ezijjako ekkomo ku myaka walibaddewo ekikyuka gamba mu nnonda ya kakiiko k'ebyokulonda obuyinza bwa pulezidenti amaanyi ge ku magye ku poliisi ku kulonda abalamuzi okulonda akakiiko k'ebyokulonda tosobola kuba n'akakiiko k'ebyokulonda keetengeredde naawe ng'ate gwe kennyini gwe kyeyamaani w'NRM gwali ku bwa pulezidenti ate gwe agenda okujja ate weesimbewo abaakola constitution nakutaputira wano baali bagezi
bagamba president aba n'ebisanja ekinene nyebi bibiri ng'ate buli kisanja kya myaka egi akakiiko k'ebyokulonda kaba n'ekisanja kya myaka 7 nga kiba kizibu abaddeko okudda ne bwalonda tasobola kulonda kakiiko mirundi 2 nga kagenda mutegekera okulonda ontegedde ekinene nnyo alondayo kategeka kulonda kumu ate nga bw'aba akalonze ne kamutegekera nga waali bwe kategeka okulonda okuddako kaba kategekedde ajja bw'aba nga akulembedde ebisanja 2 gy'emyaka 10 naye bamuwa obuyinza nga bataddewo ekkomo ku bisanja bwe bajjawo ekkomo ku bisanja tebakyusa buyinza ate nga ye waakubeerawo paka lwalifa kati olaba provision nga mu ssemateeka egamba nti president aba aliko tavunaanwa omusango ogw'engassi oba ogw'obumenyi bw'amateeka baali bagenderera president ow'ekiseera ekitono emyaka 10 tasaana kutaataaganya ne bw'oba mukyalawo oba mwami we osobola okulinda omudivosinga ng'omukooye naye kujjawo ekkomo ku bisanja kyatwala n'eddembe ly'oyo asobola okuba omukyala oba omwami wa pulezidenti oba ontegedde watya bw'omukoowa nga president yaliko naye nga wakufuga okumala wakubeera mu buyinza okumala emyaka 7 oli mu divorcinga ddi ng'etteeka ligambye nti tawawaabirwa oba ontegedde ne bw'omukoowa nga mwami wo oba mukyalawo tosobola muta olw'okubanga bagaanye omuwawaabira ate nga ye yajjawo ekkomo ku bisanja ku myaka ng'ate etteeka ligamba nti bw'aba akyali mu buyinza tawawaabirwa oba munfunye mwanaanuulanga ebisanja nga mubinaanuulira ono gwe musiimye ayambadde enkoofiirwa ow'ekiwalaata paka kuyingira ku Judicial Service Commission eronda abalamuzi yonna era teri mulamuzi wa high court okudda waggulu okujjako ng'alondeddwa president aba aliko nga lisiti ereeteddwa Judicial Service Commission bw'ona ogamba nti kakati ate kumukakasa nti Parliamentary Appointments Committee ye naye era naye eba eyise mu system emboofu bwe twagenda eri akakiiko k'ebyokulonda kagamba ffe tetuyitanga kuba amagye kujja kuba kuba miggo ffe twayita poliisi bw'okebera mu article y'e212 ya constitution egamba poliisi esobola okuyita basisita security organizo giyambako ekyewuunyisa kyekino bwana Katamba Kawempe North erina emiruka 9 ate nga poliisi yekola mu general election nga tugenze mu kulonda okw'eggwanga lyonna yebikolako naye maama kyagiyinga kitya Kawempe North emiruka 9 gyokka okubanga byagizitoowerera netuuka okubanga amagye geeyingiza mu kulonda kwaffe yabaffe baba baali bakola ku butebenkevu mwe baali babakubira ki bannamawulire baali baagala babba akalulu nga tebabakwata kamera era baakuba abalina amasimu babba amasimu g'abantu kati ebyo byenkugamba bye bigenda okujja mu 2026 ng'era amagye bwe wagalaba bwe gatta abantu mu mwaka gwa 2020 akalulu ako ojjukira Novemba abatta abantu abatemu ng'ate akyakulemberera ye Museveni batta abantu tewali report tewali kuliwa ebikolobera ebyo bikyagenda mu maaso buli munnayuganda gyali kabeerewo NRM asaanye okufumintiriza ku ggwanga lyaffe wajeriraga kati bya protestive vote binaasoboka protestive vote ya ddala era ffe tugamba nti tokkiriza amagye kusalira waani abakukulembera mugaane mubakubira enduulu temuvaawo paka nga balangiridde omutuufu oyo gwe mwalonze temukkiriza ababbi bano temukkiriza bannakyemalira teri ayinza kuvuga nga mbalaasa okugjako omugongo gonga gweweseemu ng'abakawempe North bwe baakola yenjiri gye tugenda okutwala mu buli kitundu ky'eggwanga lino nti teri wa amagye tusalirawo emmundu bazizeeyo mu barracks. Mwami Kiruruta Nkeretanyi njagala kujja wuwo obeeko kyotuyamba waneeno kubanga bwe ntunuulira embeera eri mu bibiina by'obufuzi byombi mu mbeera eno eyakamifu gye bali mu kuyitamu n'engeri y'abantu abagenda okujja ku bwannamunigina kuvaira ddala mu kibiina kye kya NUP ky'olimu nti singa olirabira tafunye kaadi ayinza okutendewalirwa olw'amaanyi g'ataddemu na buli kimu ne ground nga bw'agigenzeemu bw'anoonyezza akalulu naye ne yeepimapimamu ng'alaba asobola birekawa
ebibiina by'obufuzi ba independents abo abangi? Ekisooka kya byonna kyenjagala okusooka okutegeeza nti omuntu yenna okusalawo okusubscribinga ku kibiina gundi oba gundi kuba kusalawo kwe ng'omuntu nga takakiddwa okusinziira ku butya bwaba kikubyemu ttooki n'ebigendererwa bye. Naye ate era n'okwesimbawo ku kifo ekimu oba ekirala omuntu oyo yennyini yasalawo nti bwe baba tebampadde tiketi nti nsobola okwesimbawo kuba namunigina eba ndowooza ye ng'omuntu. Naye ate tewali kawaayiro konna kagaana muntu kwesimbawo kuba namunigina ku eyo provision weeri tekiteekebwangawo nti munnabyabufuzi oba member wa parliament ayina okujja nga ayina ekibiina kyakoze eki kyayitiddemu. Naye ekyo kijja kuba kwabo abalina okusalawo kwabwe munda yaabwe nga mwannyinaze bwagambye nti ye bwatunuulira ground n'ajaseesinga asobola okusinziira okwo najja. Naye ate eriyo nkerettanyi nti ne bw'anaaseesinga ground ng'eyimba ye ne batagimuwa olw'okuba awuliriza ekibiina ajja kugoberera ebirala ekibiina bye kikulembeza agende bankerettanyi bwe mutabeera bangi ebibiina bino binaasigaza amaanyi. Ebibiina already bw'oba otunudde naddala ebivuganya Mwami Museveni ng'oggyeko ndowooza ekikye kyokka ekya NRM ekibiina mu by'opposition ekiringa ekiyimiridde kyandibadde ekibiina kya National Unity Platform naye ebisigadde obiraba already yabiyingira dda kuba yabiyingizaamu ssente. So mu njogera ennyangu ebibiina ebisinga obungi byasaanawo. Naye ate era nsuubira nnyo Mwami Museveni okukozesa ssente nnyingi kwabo abaana bagudde mu kamyufu ak'ekibiina kyaffe kya NUP babaleete kubwa namunigina basobole okuyisaawo ababaka baabwe mu ngeri emu oba endala. Ekyo tekiriiko ngina kuwannaanya. Kati nti ne bw'oba wandibadde nze nkerettanyi nga nandibadde ne assessinze nga mu kibiina already ku ground ndaba kwendi nja kutunulamu ndabe nti bwe najja ate nja kuba justifyinze ekyabali nga newe naaba tebanvujjiridde ssente kijja kuba kyeraga lwatu nti bebakoze ki bebazinvujjiridde. Ate ng'ekisinga okubeera ekikukulu gyendi nkuuma erinnya okusinga ekifo kuba erinnya lya bbeeyi gyendi. Naye bw'otunuulira embeera zonna nga bwe zitambula abalonzi ono batoba disappointinze abakuwagidde. Mba siba disappointinze kubanga abalonzi ekibiina kyange kirina abawagizi bangi kyonga kyo nze kwentaapinga simanyi oba nfuna nze nkerettanyi sina bawagizi bange ng'ojja kwesanga nga Mwami Katamba nawe ne bodde mu famire yo tosobola era kusikowalinga 100 ku 100. Ekitegeeza ne bwe mbanga kati nze mu constituency yange ab'eŋŋanda abako n'emikwano mpezaamu abantu abasoba mu 3,000 oba 4,000 nga bwe mba ngoberedde ennyiriri. Naye ate mba nkimanyi bulungi nti sajja ku lwa bbo najja ku lwa kitundu kyonna nga mpitira mu kibiina kyange era mba siba disappointinze kubanga bwe mba njogera gye bali byebyo ebigambo bye mbagamba nti singa mpeebwa omukisa nga nsinzidde ku maanyi gammwe n'ekibiina kye nzikiririzaamu ekya NUP ne kinkubamu ettooki ne kiraba nga nsaanidde nga nzija. Naye ate bwe kibikola byonna ne kiraba nti nkerettanyi sooka ogirewo okole ki ng'olindamu. Abalonzi abo nze nkitwala nti mba siba disappointinze kubanga abawagizi ba kibiina ate okusingira ddala baagala nkyukakyuka. Muganda wange katono nnyo mbadde njagala nyongereko ku kya muganda wange ekya 2026 akalulu ke tugendamu. Omuganda agamba bw'olaba embwa egoba ow'ekiwempe ng'omanya ggwe ow'eddiba tojja kuyita. Kati kano akalulu ka NRM aka primary kyekyabadde ekiwempe naye ate 2026 lyeddiba. Kitegeeza ki nti gwe bw'oba olabye ng'ow'ekiwempe embwa emugobye kati gwe 2026 agenda okujja n'eddiba jangu nga weekoze ki wenywezezza nga weeteeseteese bulungi ng'okimanyi nti embwa eyo olaba ekonze lusu lwa kiwempe kati ku ddiba kigenda kuba kifumba mutuku. Era muganda wange bina byayogedde bye tusuubira okulaba naye twazze n'enkola ya protestive vote. Mwannyinaze bwayogedde ku polling stations ezisoba mu 93 nga bagundi be ba agenti be baba kukubye ne bakyusisa oboolyawo basobole okukyusa ebiri ku DR form. Fe gye tuyita eggaali wamwannyinaze Kaladi gyayogeddeko fe eggaali si ye y'abagoberezi nti nkerettanyi bw'atambula abantu 8 bamuwerekera
wabula eggaali ye yabali abalonzi nti tubabuulira obuvunaanyizibwa bwabwe nti oli agent abeerawo bano abagenda okumukuba bano abalala betuyita eggaali bagenda kubeera ku polling station okubeera nga badefendinga agent oyo eyo yeggaali nti singa noono yabadde abalina katugeze nga babadde nga 8 oba 5 nga abalonzi be nga balondedde ku polling station bano abandikubye nga yalinawo eggaali oba nga yalinawo abakuuma nga yalinawo anti ekyo ffe tugezaako okuyita eggaali nti baba bamulonze ku polling station eyo badde emabega woono gwe yataddewo nga agent we ne basobola okuresistinga enkola y'abali yonna ey'okukola ki ey'okubba akalulu era buli kimu kyonna kyonna ffe tuli beetegefu okubeera nga tukiyingiramu kubanga nebye tusuubira okukola kino ekyabadde Kawempe North kyabadde nga kajjalibu ate akubagulizaako obeera oyagala wambazzi. Okay. Honorable Agnes Kirabo, olowooza nawe tutuuse okuzimba eggaali 226 agent wabeera omu ku polling station wabirabye ebyabatuusi eggaali ku byalo 624 njagezaako kuba kisinziira kuba singa mbadde wa byalo bitonotono obanga mu Kawempe North awo olabanga esobokeka naye kati ku byalo 624 nawaleko ebintu ebiri realistic n'ebitali twemba nsobodde oteekayo agent ku byalo 6 nsobola okwongerako ne bagamba 5 naye sinza zimba ggaali y'abantu 8 ku buli polling station it is unrealistic naye nga njagezaako kubanga nange akalungi agaluka kuumira ddala kaveeyo mazima ne mbwenkanya mukulabako biki ebikufuula owenkizo kwabo bonna abayinza okubanga olwaleero bebeegwanyiza okukiikirira abakyala mu disitulikiti ey'Eruweero. Okusookera ddala ndi mukulembeze omanyi obuweereza buno n'obukulembeze nabwo ekyamazima bwetaagisaamuko experience. Ebiseera ebisinga tulaba abantu nga bavudde gye bava nga mazima litabeera nko mukulembeze ngayinza oba alina byonna naye ng'eyembala y'obukulembeze temukola ki temuliimu kati omuntu oyo toyinza mutikka buvunaanyizibwa kugenda kukiikirira bantu sooka ddala ebyokukola batabimanyi atuukaawo n'atwala n'emyaka egiwererako ddala paliyamenti eyo nyinza njigeraageranya na institution ya Makerere tosobeera ku university ya Makerere n'otwala emyaka 3 omuntu asobola okunoonya akalulu emyaka 15 n'abeera nga tali mu mbala ya kulembera. Simanyi lwaki abatayitamu kitegeezera batemuliimu kubanze nkuba ekisooka kale soogezaako ekyokubiri kaŋŋambe wadde tekimbeerangako ajja ogwokubiri ogamba munnange ekigo ekimu tekirobera mwana akola ki kutambula naye nga institution eyo yeetaagamu omuntu ng'ekyamazima amanyi ebyokukola kati nze ndi mukulembeze ebyokukola mbimanyi mbadde mukulembeze all through kuviira ddala kusomero mpaka ne kati ndi mukulembeze wemba mbadde nsootwala districts 32 ebyaffe ebyabavubuka mu special interest groups tino managinga amagombolola ago gonna agali mu 5 nomanya abalidazi bo nobaako engeri gy'obadde bakwasaganya ate district emu tesobola kukola ki kunne mundabye mu bintu bingi nnyo pushing youth agendas nyingi nnyo ze tubadde tukwataganya wamu ne bavubuka bannaffe abakulembeze kati nsuubira nti ate wenfuuka omubaka omukyalo Oweruweero ate nga ntambulidde mu kibiina ekiri mu buyinza nja kuba wankizo ekyamazima ebyalo 624 nze ntuuse ku byalo nga tebalabangako omubaka wa parliament ninga bagamba fe bulijjo tulonda naye gwasoosa okutuuka wano Luweero mugazi to that extent. Toyinza baweereza toyinza batuusaako services nga toyinaamu mukono gwa gavumenti ebirala byonna nga tubitadde aside twetaagamuko abantu baffe ofuna services twetaagamuko abantu baffe okudduukirirwa mu ngeri emu oba endala kakati nze ndi wankizo mu ngeri eyo nti n'abanuupu gye bali naye kubanga mmanyi nsobola okubeera linkage oba olutindo nsobola okuweereza abantu bange nga ne wenzijja ndabawo tolusa ebintu bino kituufu bannaluweero bingi nnyo ebitusoomooza naye nga bannaffe tubyogera wano ku TV naye nga tetubituusa gye birina kukola ki kulaga kati nze ndaba ndi wankizo
kuba mbimanye bitusomooza ate nsobola n'obituusa gye birina okukola ki gye birina okulaga ewatuufu nsobola okubanjayo ebyaffe ewatuufu nga sibibandiza wano wokka ku TV. Ekyo nakyo kyawukanamu n'ebirala bingi nnyo ebinfuula ow'enkizo kubanga n'abantu wentuula nabo ne twogerezeganya era nabo bakindabamu ne bagamba kyamazima ddala kirabo gwasaanidde okutwala Luweero mu maaso n'okugizza ku ntikko. Honorable Kaladi lwaki olemedde ku Kawempe North mu buli mbeera yonna? Kawempe North ekisooka ngikuliddemu. Nze nakulira Kisaasi nga ndigenda ku university. Nkulira Kisaasi ne saawa eno mpangalira Kyebandu era n'amaka gange. Kawempe nkuze nga njiraba manye obuzibu bwayo era kyovola bwe nasitaawo Hanifa Karad Foundation nagitandika 2015 naye nga generally efa kwaba bataliko mwasirizi nga si Kawempe North yokka naye almost Kampala yonna n'abalala abatutuukirako nga baagala obuyambi. Bwe nali awo nendaba Kawempe North naye nga waliwo gaapu nnene mu buweereza mu service delivery. Kawempe North eri bubi nnyo nga bw'okiwulira ngitambudde waliwo ndalooza nalukola waliwo batanabakutuuka naye nga nze ntuuseewo ndabye ng'obuzibu obuli eyo services abantu embeera yaabwe gye babeeramu. Tuli mu mbeera y'ekibuga embeera ya leero oli tamanyi n'enkya kyagenda kulya eyo yonna gye ntambulidde mu Kisenyi eyo munda tambula eyo mu Bwayise wano eyo wansi nga olabira ddala ng'abantu bali bubi. So bwe nalaba gaapu ya service ng'eri bubi ng'ate nze omuntu eyakolako ne gavumenti nga RDC nali monitoring government services ne ngamba nedda there is a big gap nandize nentaasa abantu baffe abantu bange bempangadde nabo mu Kawempe era nenvaayo nesimba nali ntegese okwesimba newankubadde nti Segirinya yali agenda kukoma kuba nali sisuubira nti agenda kufa naye nali planize 2026 waawo netufuna ekikanga bwekyo n'ava mu bulamu bw'ensi era nenvaayo nga muna NRM nentandika nga bw'osanga ekibira nga teliwoyitanga embeera eri bubi naddala mu kibiina kyaffe kya NRM nga terinawe NRM eyogerera mu Kawempe. Nentandika nempita wano nenkuba wansi emiti eno nentandika okuba ne bafuna we batunula NRM eyinza okwogerwa. Kati awo we nafunira obuzibu nti ekibiina kyange ate abamu bwe baalaba nti ntaddeko light NRM eyinza okwogerwa ne bambala t-shirt za NRM mu Kawempe. Bagamba nedda wano waliwo ki space waliwo space ne bajja ne bakola ki kati ne banyingirira ne bagamba nti nedda naffe tuyinza okuyingira naddala sayidi y'ekibiina kyange naye nga era nkyagenda mu maaso olw'ebigendererwa ebyo bye nayina ebyokuba nga obuweereza bwa gavumenti butuuka mu bana Kawempe North ebyamasomero byo toyogera kyova olaba Kawempe North fe abasinzayo ghetto mu constituencies zonna ez'e Kampala. Lwaki? Abaana baffe tebasoma abaana baffe tebategekeddwa teri abafaako sanga omuzukulu jjajja wa ghetto maama level wakati wa ghetto n'omuzukulu ki wa ghetto. So embeera eyo yonna yeetaaga okuba nga efiirwako nnyo nga yeri mu manifesto yange ebyo ebyokusoma skilling kubanga yeyina youngest population ndowooza mu Kampala. Kawempe North eri mu 82%. Gwe bino byolaba tebikutiisa ku 226 wanaabeera? 226 bwe tudda mu by'obululu of course nze ebigendererwa byange by'okubanga ntambuza agenda yange ey'okufa ku banna Kawempe North wabula si kubanga noonya era bwe nali nkola programu zange ez'okunoonya akalulu ne bwe nkwata fulaga ya NRM sigenda kubanga noonya kalulu ka yero kubanga ebizibu bya Kawempe North tebiriimu kala bizibu bya buli omu n'aba NRM bali mu kubonaabona n'aba red n'aba NUP bali mu kubonaabona era nze ndi mwetegefu nnyo nti bwe mbanga nkute fulaga era njagenda mu maaso n'okunoonya obuwagizi bw'abana Kawempe North olw'okuba nga njagala banunula nga
ekinga bannakawempe North wabula si bibiina newankubadde tuli mu bibiina era kyovola banyinayo abawagizi bange nga babiina ebirala nga babiina banuupu aba FDC aba DP kubanga era tulina nga LCs abangi bonna abangi ba local council abangi bali ba DP naye ng'olaba batuusa ku agenda yo ne bagamba nedda twetaaga member wa parliament agenda otusakira agenda okubeera olutindo olwo ng'ate bakindabyemu nga nzo yayinza okubanga abafaako abasakira mu government ne balyoka nabo batuusaaki obuweereza abantu kubanga waliwo gaapu nene waliwo gaapu nene nti wakati wa member wa parliament kikkirize Ghana nti member wa parliament agenda kukola amateeka mu parliament fine naye tukyali mu banse zijja zikulaakulana nti member wa parliament weesanga ng'oli entangolde era mu kubanga otunuulira ebyo ebifa ku bantu bo wansi that is okubanga obasakira okubanga omonitoringa kiki enguudo ziri zitya esente zatuukayo PDM bwe nabanga tuli mu kulwanyisa obwavu emyoga gyatuuse bameka abaafuna nosaka nolabika nti nenca olina okusikayo bwe banawanga this time baba wa sente milioni 10 nawe financial yejja lobbying ofune milioni 2 ababanga abantu 50 be bafuna this time abantu 10 bafune so okola extra work yeyo kyovola abanakawempe bali mukumisinga nnyo bagamba nedda kaladi yono bwe twandibadde tulabamu omulamwa okubanga atumanyi atusakira ngate programu zino mbadde nzibabuulira nga nabo baziraba nti nzijja ku ntobo y'omutima gwange nga balaba nti kaladi yalina omulamwa era negati bwembeera eyo nze gwe bayita memba wa parliament sagala nalukolanyige wano kubanga era simulabayo nze ntambula nsiiba mu gundi mu myalo eyo nejjo emyala bwe bajja twafuna amazzi enkuba yatonya nnyo amataba negajja negayitawo negayingirira abantu awo mu Kisenyi awo mu Katale zooni Kyebando eno side y'Ensooba nze kaladi nzekka yatuukawo nenzirukira abantu baffe saalabayo nalukoola member wa parliament ono gwe tulaba era neera nekati wentambulira buli kizibu kisaba kye batuukiza nze gwe batuukako ne bagamba Mama Kaladi Hanifa Kaladi Foundation tuddukirire twetaaga kino ne kino ne kino n'okusomesa abantu baffe mindset change nze era ne mu campaign yange tebadde nga eri mu kunoonya akalulu ebadde mu kusomesa abantu baffe beetaaga kumanya beetaaga kuva mu lock mu mbeera gye balimu kubanga gye tulaga Vision 2040 gye tulaga twetaaga abantu baffe okubateekateeka ne bava mu looka ne balaba engeri gye bayinza okweyiyiza n'obutakuuma kiki ekinaava mu gavumenti. Okay. Honorable Nalukoola nkakasiza ddala bulungi nnyo Kawempe omumanyi kati era okkiriziganya nazaalibwa mu kirokole omukuliddemu mwe gye nazaalibwa gye nasomera ebizibu ebiri mu Kawempe Honorable Kaladi buli lunaku abeera abyogerako ne bwabeera zze wano eno ku programu naawe emikutu mingi nnyo gyobeerako noyogera ku bizibu by'e Kawempe naye ebbanga lyomaze mu bukulembeze ebizibu bino tubinenyezaani webale nnyo kakati teeberezaamu Kawempe neeyo gyolaba Kawempe North awamu tewawera na miles 5 okutuukayo tulina lwe tubulwa amazzi ate nga mulina ewali ku 5 anti kati tunuulira Keti Fala okunnya kati bw'oba oyogera Kawempe North kale tandika olaba essomero lya Biraali Bwayisi essomero lya Biraali liri mu Kawempe North boda eno ku Hima eno eyo Kawempe South kati va ku Biraali odde eri eyo Kawempe North naye emyaka 40 nga gavumenti ya General Museveni eri mu buyinza nga Kawempe etuuka n'ebulwa amazzi water amazzi amayonjo ne tubeera mu kyeya kyennyini e Kawempe obuweereza obwo buva ku kutujooga n'okutujolonga okutuma obuweereza olumu ayina ne yatuukako awo Kawempe ku 5 n'ajjayo akazindaalo ke n'abuuza wano mwalonda ani titwalonda Honorable Latif nagamba oyo olusekerwe terukola ki teruleeta member wa parliament
parliament omulimu gwe sikweko ono kwagamba okusaka abamu boogera okugogola emyala memba wa parliament omulimu gwe gwakuba mmeeza twagala obuweereza twagala obujjanjabi twagala enguudo oluguudo olugenda ekiteezi lwaki terukolebwa oluguudo lwawali Gowaani lwaki terukolebwa lwaki oluguudo oluyita mu Nsamba Road okuyita mu Kazangola lwaki terukolebwa nelufuuka mwala ebyo bye tulina okuleeta lwaki abavubuka tebalina buweereza lwaki tebabangulwa ne bava mu bikolwa ebyakasolo gurupu kati olumu ffe mu kulwanako okuweereza kyova olaba nga olumu twesanga tukoze emirimu egyo egyalikoleddwa executive wenjogerera Nalukoola yaleeta n'ateekawo eddwaliro Nalukoola aleeta tournaments z'emizannyo zisobole okukuŋŋaanya abavubuka okubabangula ebitone byabwe bizuulibwe ebyo bwe bityo naye ng'obuvunaanyizibwa obutandikirwako bulina kuba bwani executive kuba yerina bajeti nina abamu bempulira nga bagamba mbu ekibiina ekiri mu opposition ekigenda okutwala obuyinza lwaki bino tekyabikola kibikola kitya bajeti agireeta abeera president kakati ate ekibiina ekivuganya okukwata obuyinza ate okivunaana otya okukola enguudo ffe omulimu gwaffe kutuusa eddoboozi kukaayana naye kati Kawempe yaffe eyo nga bw'ogiraba waliwo obwetaavu bw'okuzzaamu essuubi abantu sina Kawempe yokka eggwanga lino lyonna okutwalira awamu akansonga yabo tuli ku nsonga zaffe z'Abakawempe n'abatulaba simanyi y'amazzi sagala kumanya njagala just kubanga kizibu kinene njagala kumanya sofa update eri ku nsonga y'amazzi kubanga aba national water waliwo kye bajja ne banyonyola so njagala kumanya oba memba wa parliament waffe amanyi status eriko ku nsonga y'amazzi n'atulobingira kubanga waliwo kye banyonyola saagala kukimubuulira ate kati lwaki tokyogera lyogera kyoyagala kati ensonga eyo eri bweti aba national water kubanga kizibu kinene era nange ne mu manifesto yange kyalimu nti nakola research nentuuka mu national water etusanga nti pipes mbuze baali batadde mu Kawempe North n'ebitundu ebirala lwa population eyaliwo byali bateekayo pipes ntono ezitatambuza mazzi agasavinga naawo population eriwo era ensonga eyo neyingira parliament ya last term neyingira parliament ne basaba budget eyokubanga first of all bafuna omudimu nagwo guliwo mutono bakagulawo omudimu then ne pipes budget yafuluma already baguze pipes enene ezokubanga zireeta zitapinga mu mudimu guli agamba ati executive temanyi bantu beteekera ekyo yandibadde alina update nawa abantu baffe essuubi kubanga ekizibu ky'amazzi kinene executive temanyi byeteekateeka sibusoba wadogamba honorable sikuwanda ebigambo ekirungi nze saamutawaanyiza ng'ayogera naye nze olw'empisa zange nsalawo okumusiriikirira bw'anamazzi ntuuleeneeno bw'anamazzi eno ebadde information nti member waffe water is life water is life kati bw'obanga ensonga y'amazzi yokka tagigoberedde okubanga amanya weetuuse kubanga ebuzibu bwe tulina Kawempe mazzi mukama wange nze nno ndi memba wa parliament wa Kawempe North olunaku lwe nasooka okutuula mu parliament lwe lunaku lwe naweebwa omukisa okwogera era ebimu ku ebyo bye nayogera nabyogera mu parliament bwe watuufu okubyogerera so si wano bwenabyo ontegedde kati tuzze okubaganya ebirowoozo ekirala nze sibangako mwogezi w'ekitongole ky'amazzi si yenze spokesperson
ow'ekitongole ky'amazzi yalina okutubuulira we batuuse mu kututuusiza amazzi e Kawempe North. Siyenza alina okunnyonnyola lino kakati pipe ezenkana bwe ziti banaatera zisimbira nze obuvunaanyizibwa bwange bwe ŋŋenda mu paalamenti kutegeeza mu paalamenti nti wano waliwo ekikyamu era sipiika agamba minisita akwatibwa ku nsonga eyo yoyo ajja nnyonnyole maama wange munnange tonnayiga konayiga ebimu ojja kuba tonnabi kyova olaba byoli mu kwogera okategedde onfuna atonjagaza ki nze obuvunaanyizibwa bwange mbumanyi ekirala kankikugambe omusajja yawasa omukyalo omulungi ne bazaala abaana ayinza okuvunaanwa lwaki abeera nnyo lwaki tabaawo ewaka alina okuwa obudde omukyala we abaana be naye ate bwalemera waka ate takola tasobola baliisa obuvunaanyizibwa busuula kati ayagala okufuuka memba wa paalamenti afaanane ng'eyaweebwa omulimu ogw'okubeera memba wa paalamenti ate nga mu kiseera kyekimu muganda wampa waabidde ndi mu kooti gwebeerayo ng'onoonya nze ojjanga kundaba nga nkola ebyensonga pisaamu emmotoka nga mpita abantu mujja tubawe obujjanjabi gwe ng'otambulayo eyo nga bw'okola naye bwe twagenda okulonda omanyi ebifo bino biringa kakyala kalungi akawala akalungi n'owenvunza bwakalaba akalaba nga kalungi kati akugambe bwali omulungi ennyo bwali daalingi naye ajjeyo lisiti y'ebyava mu kulonda akubuulire assalamu alaikum akubuulire bwehaja toyagala nawe kutusesa busesa mumwogezi mulungi mukubanga adaivatinga kati point erindi era kati nyinza nomubuuza budget eri etya mbadde nsaba mukomewo budget y'ekisonga y'amazzi nayo tagimanyi sho mwagala kugiza ku mazzi g'e Kawempe kubanga nsonga nnene era ne budget eyo gye twogerako agimanyi nzikiriza mbeere nga maliriza kyewambuuziza tukomewo obuvunaanyizibwa kikulu nnyo bumanya twali twagala kumanya binenyezebwani ebizibu ebyo binenyezebwa ayina bajeti onfunye ayina bajeti kakati waliwo obuvunaanyizibwa bwe tulina nga bwa local governments meya ayina ba councillors ayina town clerk Lord Mayor ayina executive director ayina ne ba directors waliwo obuyinza obwagaana okutuuka mu bitundu tuyita devolution of powers okuva ku City Hall okugenda mu magombololo bekyo kimanyi City Hall si yali badde vunaanyizibwa ku kufuuyira ensiri okugogola emyala okutereza obuguudoguudo obutali bumwasanjala ebyo byonna byetaagwa kukaayanirwa tubadde n'ekizibu nga Kampala abantu baffe Honorable Sejirinya olwamulonda n'asibwa n'alwala Honorable Shamim Malenda amaze ebbanga ddene nga mulwadde okimanyi kati waliwo obwetaavu bw'okukwanaganya ttiimu eya Kampala okuwuliziganya naddala ku nsonga ng'eza wax local government Lord Mayor bameya ba councillors amawulire ago ne tugakuŋŋaanya ate ne tugatuusaawa mu parliament tosobola kuvunaana Nalukoolo olwaleero kuba yalondebwa mu Maachi ne balwawo n'omuteeka mu kyapa ate ne bamala ne bamuwawaabira ente baagituddemu makiikakiika tolina kyomuvunaana so tugenda wankeretanyi tuli mu kumaliriza ebigambo byo ebikubira ku programu eno ndowooza tutandikire anyway ebigambo byo ebikubira ku programu eno ebigambo byange bikubira muganda wange obadde obuuziza ku bannange nange mpa omukisa njogereko lwaki nze nsaanidde abantu beekalunga okubanga nange bampa omukisa oba okukirako kwabo abalala nkizo ki gye nnina kigambo nkizo kiva mu kukira nzikiriza nti Kiruluta Yusufu Junior Nkeretanyi ekisooka mwana nzaalwa enkulize asomedde ate era omutuuze ow'omu constituency tinzaalibwa ku kyalo Kasaali ate nga amaka gange gali Kabale Bugonzi ekitegeeza nti ebizibu by'omu constituency mbizaaliddwamu mbikukuliddemu ate nga ngenda kubiwangaaliramu
kubanga abantu baffe bali emirimu gye bakola naddala okusingira ddala ogw'obulimi mwe bajja ekyokulya n'ekigulira magala eddiba nange oba oliawo gy'emirimu gye gimu gyenkola ebizibu bye basiŋŋaana nange byensiŋŋaana ebizibu abaana bye basinkana abasoma naddala bava mu families eza wansi nga bandibadde bafuna ebyenjigiriza ebiteekeddwa obulungi nga biteekeddwa gavumenti eya wakati nti nange bye nakola ki bye nayitamu n'ebyobulamu n'ebintu ebirala nze nsinga okutegeera ebizibu byabwe ate ekyokubiri nti bw'oba otunuulidde generations tulina abato abavubuka abakukulu n'abakadde nkatinga across nti bwe ntunuulira bano abato bandi kumpi ate bwe ntunuulira n'abakadde bantunuulidde nti bwenzija n'ensensula ensonga zaabwe siziri wala nkulidde mu basajja n'abakazi abakukulu ennyo naye ate bwe nkuze eno nentuuka waggulu nembeera engaged nnyo ne bano abantu ab'emyaka gyange wabula ate nentunuulira n'ennyo abali wansi ekitegeeza nti generations ezo zonna nze ngenda okusinga okuzitegeera nga maliriza oba oliawo ebirala olw'obufunda bw'obudde ndowooza obudde buweddeyo ngambye enkubire ansookera ddala okwebaza bannayuganda bonna gye basinzidde okutulaba n'okutuwuliriza naddala abantu b'e Kalungu muganda wange Kaya Sadaamu n'abalala bangi nkimanyi mutumbudde naye yenze omwana owammwe Kiruta Yusuf Junior Nkeretanyi atagenda kukubalekerera era ajja okubalowoozangako mu buli mbeera mu ngeri emu oba endala. Kale Honorable Kirabo naawe siibula ndooza n'abeeruweero nabo basiibule. Neeyanziza nnyo neeyanzeege njagala okusooka n'okwebaza bannange bwe tubadde wamu ku pana eno olw'okuba nti twekutte bulungi mu mpisa ate n'ekitiibwa njagala okibeebaliza era na buli omu atuwuliriza buli omu atulabye ssebo naawe moderator waffe mwebale nnyo mwebalire ddala olw'obudde bwammwe ebitatambudde bulungi mu bitusaasirire ebitambudde obulungi weewaawo era amiina bannaluweero mwenna nammwe mukimanyi nze mutuufu nze asobola okuzza luweero ku ntikko mbasaba muntunuulire n'eriisa ejjogi nga temutaddeemu nnyo mbeera za bibiina mbeera za ddiini mbeera z'amawanga mbeera kubanga ebyo byonna si bye bigenda otuleetera services wabula muntu nakikyali capable okukola n'olw'ensonga eyo njagala okubagumya nti obuwanguzi bwaffe tukyabulina era bwaffe zikiriza nti Mukama Katonda agendera butukuumira ne kusalawo kwa tribunal tubeere nga ife bagenda okulangirira nti tukyawangudde era tugende mu maaso mpaka mu 2026 tusobole okulaba nga tuvuganya ate tubeere nga tuwangula tusobole okukiikirira abakyala mbeera omubaka w'abakyala mu Luweero district. Kale Honorable Hanifa Kaladi naawe ebigambo byo ebisembayo ku programu eno. Twala omukisa guno kisooka okusiima omukubiriza wa programu eno n'okusiima NTV okutuwa omwaganya guno ne twogera eri abantu baffe ffe baani kubanga twogera eri bannayuganda naddala ebitundu bye tuvaamu era nsiima Kawempe North nkimanyi babadde batumbudde batulaba era nga mbagamba nti nga Team Hanifa Karad babeere bagumu tukyakuumya ebiva mu tribunal ng'ate tulaba nti obuwanguzi bwonna tubuyina era flag bajja kugituddiza kubanga era bwe nkwata flag nze ne ttiimu yange fe abayinza okwate okubanga tuvuganya ebibiina ebirala ne tubiwangula gye bujja mu kano akalulu akajja ka 2026 bye twogeddeko era byebyo wetubanga tusobezza tusaba era batulaba be ba judges naye nga ebyaffe byabadde era byakuteesa okubanga tubawo ebirowoozo byaffe nabo ne balaba era nsiima nammwe mwenna bannanga mbembadde nabwe Honorable Nalukoola ne members mwenna okubanga tubadde abo abawadde ebirowoozo bye tulowooza nti bye birungi kwabo abadde batulaba ne okuddamu tusisinkane omulundi omulala ng'era tuteesa ku ebyo ebirungi ebiddako naddala ebyenkulaakulana ya Uganda yaffe naddala Kawempe North. Kale Honorable Nalukoola Sebo Kigali webale nnyo Sebo abali abatulaba nga bamulaba ewaka kyali badde si kirungi kubeera nti ewakaawo bw'oteekaawo omutwalo gwo oba ebiri ate obeerako bunkenke tinnazeerabidde wali nandiyanguye mangu okuddayo tebazibba olowooza nti wandibaddewo mirembe nabwe
kitone wano mu nsi yaffe waka waffe kyalibadde kirungi ng'ababaze okuvuganya bajja nga buli omu yeesiga obugagga bw'omutwe gwe olw'okuba mulimu ebirowoozo ng'oyo ayogedde obulungi n'asinga abalala okuttaanya ensonga ng'era y'oyo awangula ebyakirwanire singa Katonda atuyamba ne tubyesonyiwa ne tubeera ng'oyo yekka asaanidde era y'oyo abeera kyekituleeta wano nno okuteesa kubanga by'ebigambo tebitta singa kyabadde mifumbi nabyakulwanyisa sandize Hajati Karadi nga nsanyusa okulabako nkulu nkerettanyi nawe Honorable Kirabo nsanyusa okulabako bwana Katamba webale kutukyaza tuyitengeera tuddemu twogere ebigambo kubanga tebitta kale sebo tuyanza nnyo tuyanzege omulungi atambule naffe okuva gye twatandikidde program yaffe ebigambo tebitta tegenda kusukka wano mwebale nnyo mwebalire ddala tuddemu okusisinkana olunaku lugenda kubeera lwakusatu wiiki ejja mu budde bwe bumu era nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo nze Annie Walukatamba mbagaliza ekiseera ekirungi Mukama Katonda abampeera omukisa.